Twalinako love story wano yaliko title Kabaafu Kabawulu. Love story eyo yaliko ebitundu ndoza nga 12-13. Mu love story eyo sister awunzika nga ayogera ku mwana ow'obuwala ali mu myaka egy'ekitiini, emyaka egyo mugimanyi egyo egyali badde egya senior 1 senior 2 ng'omwana amutabuseeko, omwana ng'amubuzeeko. Byawunzikira mu mpapula z'amawulire ezabukedde, ekyo kyotaamanya. Sizoni ey'okubiri yiino sofa yo ya butundu bubiri. Abazadde abazaala abaana ababuwala bannange, njagala okuweereza emboozi eno omuzadde ng'olina abaana ab'obuwala 3, 4, 5 ng'olinamu akalenzi kamu 2. Kale waawa bannange mwasize mutya abatuze kumutala guno gwa Mr. Sozimu family, abakulu n'abato. Nzize wano okubeebaza najjakala nebavako ku story, nzize kwebaza bye nafuna mu story yange eyo, amanya n'eddoboozi nga bulijjo. Oba muntegeera ayagala story yange eyo kusingira ddala ndowooza oba ogenda ku part 6 sisali part 12 wojja okumanya wenjogerako oba owandeese olunaku olwaleero. Naye nga okusinga bambi nzize kwebaza kusookera nasooka okwebaliza ddala Mr. Sozi bingi, naye tuba tetufunye buyambi nti kuva mu bantu nti oba omuntu ozi oyagala ssente okitegeera, naye nga ofunye comment ekuzaamu amaanyi n'ekusanyusa, n'ofuna ebigambo nga tunatuuka ku comment n'ofuna ekigambo ekiva wa Mr. Sozimu. Mu mazima muli okyuka ne bweddaabula we wali naawe osobeza ng'olaba owabye okusinda ku nze ebimu okusinda ku Mr. Sozi bijajjanga ayogera ku story yange. Muli mu mutima n'eddaabulula, buli bwe nali nyiigidde n'ekitera kati bintu bitambula bulungi nnyo. Bwe nsira mu comment kwegamba omwana akukomentingira n'olaba nga mutuufu byakomentinze okitegeera ng'ofunye banno b'oyogerako nabo mukimanya bali mu biyumba. Ate nze banne mu kusooka nali manyinze mu mazima ga Katonda nali manye kyo nakyo kisinda bulala. Nali manyi eno pologulaamu ewulibwa bali ku kyeyubuka nga sisuubira nti eriyo omuntu w'e Uganda asobola oteekako kadata ke nti ali mu kuwuliriza pologulaamu zino za YouTube nga sikisuubira ngera sikisuubira mukitegeera. Naye ntwala omukisa guno okubategeeza nti kasitole kaffe American Height yakawulira bulungi nnyo, yakawulira bulungi nnyo. Ate matu teyakawula nakusooka kuba talina simu, naye muntu mulala ye yagenda ngagamba ono simu amagundi ono ono simu amagundi ng'agimuwa yonna ng'ajja ku simu ng'angamba biki byatadde ku YouTube. Gujjukira ebingi yali tamanyi sente zange bwe nziteeka tamanyi ki kitegeera. Ono simu amagundi ono ngambuuza biki batekadde ku YouTube kati ate nange sikyabijjukira ngamubuuza biki byongamba nyateeka ku gamba TikTok, Facebook, ku YouTube za talina account ku YouTube biki kye nateekayo. Kuliko kisajja kibeereko bintu byakuwemula bintu bya kisiru ne mubeereko ngamboke kibawa byabuwabya kati okitegeera kibawa byabuwabya kibeereko negamba bannange kati olumusitole zino tuziwa ne twemalayo nga twalina kye nze nganze kale mubeeramu ebimu era mubeeramu ebimu byolaba n'obuuka n'obireka kuba bengi bye tubuukamu ebiseera ebimu. Ne mulimu obanga olina ekintu kyoga n'okijjayo kyonna mu bulambulukufu bwatyo nga tolina ky'olinze nga tolina. Naye najjukira nabagamba famire eri osenga w'abaana be bazaalibwa ababiri ne waakoona ejjinja nga badatambula ne yeekoona bw'atijjira ne limukoona ekigere ayomba olunaku lugamba buli wadda n'ayitawo n'aliyombesa nadda n'ayitawo n'aliyombesa nadda n'ayitawo. Balina muganda gwe bazaalibwa mu bamaama ba Luganda naye baliwo babiri bonna ojjukira famire yonna ine ebyawo mu mbaawo kati bonna naye bonna bayombi. Kati mwene kye bakola Mr. Sozi waffe bannange koko bwana atuwabya okitegeera tubeere okwo bintu bya buwemu ne tusinika ebinnyo kati eyo nga tuvuddeyo tudda ku mulamwa ne bambi nayanza bannaye. Waliwo omukyala sijja kwogera nga tetunagenda ku mulamwa, waliwo omukyala yakometenga n'agamba ku story y'omwana wange omuwala n'angamba ebintu byali bina okitegeera n'agamba weeteeka ku mwana olwedde tata yali amulabira gwe n'omwesa kubanga ozeebweru kituufu naye okitegeera yali nsonga nayo wengitunulamu. N'agamba oyo omwana mu byonna byempulidde ayinza n'obutakutegeera nga gwe nnyina n'atakutegeera ekyo kituufu mukitegeera.
waliwo omwami lwe yakomentinga n'agamba omwana munenya waabwe bwezi yatwala bwamwe bwa mama bana tujja okwemalamu nga twagala tujjeyo bulungi nnyo biki bye twayita mu tukyajinge naye nga mutegedde embeera yali etya ffe embeera yaffe baba bankwanda ku bindaazi mu bbiri oba etaano sasa omwana wa 2025 tosobola mukwanda ku kindaazi embeera yakyuka ate ensonga endala bana emisasozi omanyi nga bawala abo ku lugambo kwe tutudde kati fe mulimu abamu nga ku TikTok kati nga kwetujja tukuwa sitole omuntu agenda najja ku TikTok nakulaba ku TikTok ng'olina post gy'otaddeyo n'agamba bwe kati nze kambagambe yange nze omwana yajja mu comment section ku story yange n'agamba banaye yajja ku gundi ku account yange nga nina post yange gyenkoze n'agamba nkutegedde bwe kabaafu kambawulwe wa Mr. Sozi abakitegeera yagamba nkutegedde bwe kabaafu kambawulwe wa Mr. Sozi nkutegedde jjukira si bonna abali ku byeyo nti bamanyi nze nina abana bengamba obeera nnyo ku budde bwe simanyi embonero shopping biki byo kitegeera naye singa waliwo programu ze zempuliriza neemalako wiiki neggwako nga simanyi nakiri mu nsi nga sibi kubanga nze nava ku kigambo laavu wembala sente zange zifuddemu neemwovu laavu wenazuula Mr. Sozi wenva ku Mr. Sozi nina obuntu ku TikTok oba abanyumira mulimu bono anayambala buddole n'atiisa abantu waliwo nakalinga akabumbe abaana bajja ne bakakwatako ne keenenya bwe kati omwana n'alajjana waliwo ono simanyi Mr. Beck simanyi oba mu Nigeria yayamba kwegamba nobeereeyo nobeera ku Sozi n'olula pulogulamu enkadde ne zidda nobeera okwo nobeerako kuti kwegamba nga bingi kati ng'obudde obuddawo mu laavu obula ku stress ate bwe ova ku kigambo laavu naye sente by'ogikola ffe nga ffe abamu nga tulina emitima emigabi naye mwe abalala batali nti oli ne wankwana tasobola kukwata ssente zange naye abaana abasinga no bempulira bw'aba agudde mu laavu agaba kati we weesonyiwa ekyo n'odda ku bintu nga bino bipulogulaamu banange n'akasente kokakola n'olaba wawe kagenda oba bukitegeera kati omwana tuzeeyo omwana yajja agamba gwe kabaafu nkutegedde gwe kabaafu nani positinze solo wange nga tuli naye mwana yagamba nkutegedde gwe kabaafu kabawuulu kusozimo family n'engamba nfudde kati bano natandika omuwa like gwe kabaafu kabawuulu biki kwegamba yali baafu biki okitegeera bano bakivunula nga tebakivunudde bulungi so woba oza ku vidiyo yange n'olaba nti ndi wa family eri ewa Mr. Sozi twafuuka no ba family ba Luganda gamba siisi ogamba otya nkutegedde ova wa tata waffe Mr. Sozi nja kusadukira nkwanirize nange ngende ku vidiyo zo okitegeera bwe ntegeera muli mu mutima nti nakuwa story lwaki ontegedde kati faba batutegeera lwa stories zetujja ne tuwawa era netufuna bamu obuyambi nafuna obuyambi nga buva no ku Mr. Sozi family tekindeese okwebaza kati katutandike story ensonga endala bangi tuli mu kunenya Mr. Sozi mo womuwa story tagiteekayo oba omaze obudde n'olikodinga omutwe ne gukuluma naye bambi naye ebyokola ino kati waliko eggulo comment yabadde ku gundi ku story emu mwana amugamba nakuwa story yange kitogiteeka Mr. Sozi ne kimuddamu bujangu onkube nasasa denga mane kino ekintu kati ennaku zino kyeraga baba ne bambi kiba kisaaga ebyokola nakyo kirina bingi ate kati ffe tutamanyi kuwandiika abamu kati abawandiika kati Mr. Sozi womutayipingira alaba mangu era nakuddamu mangu nnyo naye bino ebyokurikodinga oyinza n'omumala omwezi ng'oli awo kitegeera ne bambi kibabisa ate kiba kisaaga kiba kikuzzemu bwe kityo kyamugambye jangu onkube oli namugamba Mr. Sozi oli luno kati nze neeseka odengamba naye baba ali luno kitegeera kati lwaki nvuddeyo olwaleero baba wa story n'oba kubeebaza bulaza waffe oba tatta waffe kuba mwami mukulu mu myaka 5 atuzaala abamu eyavuddeyo ku sisita we bwe yabuuliriranga yagambye nali nze taata wa sisita wange kitegeera abaana b'omulembe guno mwensi nti gy'emirembe gwe bulaza wali osobola okubuulirira sisita wo naye ffe abaana b'omulembe guno ate abaana ba 20 banange omwana kwegamba ffe abaana b'egyekinaana gyakyenda twali tumanyi kigambo kintu mukulu nga kyeki tosobola kuyita muntu tosobola kuyita busirinya lya muntu nti oba Enure ng'olinga era bakubuuza oyita kiti oba oyita kyogo ngera twakulomanyi Mr. Enure ekiteke naye omwana wa 10 jabuzi Enure ng'alinga ayita ekiti kya muwogo oba mukitegeera abaana b'ennaku zino oyinza okulaba comment omuntu n'akola video ng'oli butonde bwe Mr. Sozi ng'oli butonde bwe bweyakula mulimu ogamba nti bakali yakuba mu kizigo ne kimwokya oba nanduuza ennyo naye ng'oli bambi butonde bwe oba manyo ge bwe gatwe gaakula nakola kavudi abaana ne bamuvuma olwo omwana juzi gwe bagamba simanyi oyo wakuluma bw'amanyo manvu bwe gatwe wakuluma bakujjajjabira mu ddwaliro lyambwa ffe twakula Mr. Sozi nga omuntu nti kikula kye nga tosobola kumusekerera ngera bakugamba oli bazaala nga naffe bye batugamba nga tutya ofa abaana ba 9 8 n'abaana ba 12 bannange ate balina eno eŋŋombo mbu mukadde wange ne wootaseka Katonda akebera mitima
kwegamba naawe ogwejja kinaana oba tosese ku video ya muntu gyakoze nosekera mu comment oba mukitegeera kati odada bambi tuvuddeyo bize ebyo kale bambi munansonyi wambitidde ebize kuno blaza waffe yaze nga yabulire nga sister we ningamba abaana kati abagwa omulembe abejja kinaana sibe bana ab'enkumi balalamu balina eŋŋombo zaabwe nga naawe otunulako n'oneenya mutwe kati tuzeyo banange ekindeese story tetandise muwala waffe yalabika Dembelio Properties and Associates tulina estate ensangi ku Masaka Road, estate ewakiso ku Hoima Road, estate ebujuko ku Hoima Road, ne tubeera ne estate ejjeza ku Mityana Road. Estate yejjeza njagala kutegeeza nti masavu naye poloti ziri 3 zokka. Aya. Kakati abagalwa ne tujja tubeera ne estate ery'ekiwawu, estate ey'ekiwawu. Bw'obanga oli mwana wa buwala oli mwana wa bulenzi ng'ogamba nti sozi ettaka 5 ku 10 simanya kyapa biyinza okubanga binzitooweredde ate akagere waffe ke twakulira ku kibanja nze tolina ky'oŋŋamba bwe nfuna 5 ku 5 I am good to go. Njagala kukwaniriza abantu twabadde twagala 16 kakati twagala abantu 14 bokka ababiri. Njagala kutegeeza ebigambo bino ku screen nga bw'olaba. Kuliko ennamba za Dembelio Properties and Associates. Madamu Nancha Beatrice wali nnyo. Owulira oyagala okubeera mu abo abakozesa omukisa ogw'ekwefunira wakiri 5 ku 5 mwaka 2025 jangu mu inbox eyasozi muweereza ekigambo Dembelio togattako ekigambo ekirala nga sinnakuddamu. Togattako ekigambo ekirala. Buli kibuuzo kyonna ky'olina ku Dembelio Properties and Associates njagala kutegeeza nti Madamu Nancha Beatrice wali nnyo okusootinga. Story yange nagiwa mu gwa 11. Omwala yabula mu gwa 7 nga lumu. Story yange nenjiwa mu gwa 11. Nemba gwa 11 gwonna yandoona kale mu kubulako yamalayo emyezi 5 na ku January nga 17. Mujjukira omwami waffe oli gwe nasiriwala n'empa ssente mbagatta omwami n'omukyala yali amumanyi bulungi nnyo nga tamumanyi nti fesi naye nga amumanyi ku masimu ngera olumu gwatira otawanyeyo ku ssomero. Kati bwe yakubira nga 17 January bwe yakubira ng'amugamba taata nsaba kwogeramu naawe ng'amuyombesa mugamba ebbanga lonna ne weeraliikiriza maama wo n'otweraliikiriza obadde wa biki taata nsaba kunsonyiwa naye nsaba kwogera na maama naye ntidde omufeesinga face to face ntidde omufeesinga naye nsaba gwe oba osooka oyogereko naye tulabe kyanaakuddamu bwenja osinzirira okumunoonya. Kati omwami yonajja n'aŋŋamba nsaba kwogeramu naawe oli bize kunze manyi ano sibera nnyo bize nze obudde bwange obusinga bwa ssimu kasizo olwange taba mulwadde talina buzibu munaye ng'omwami ajja ng'aŋŋamba nsaba kwogeramu naawe n'ebintu bye ŋŋenda okugamba nsaba obe mukkakkamu biki nga mubuuza biki ng'aŋŋamba nti kaka nansuubiza nti omuntu gwe ŋŋenda okwogera naye oli mukkakkamu bulungi nnyo toboggula toyomba tokola ki nga mubuuza muntu ki ng'aŋŋamba ŋŋenda muwa nambayo aba ayagala okwogera nawe naye talina namba zo nze waŋŋambye naye woba onzikiriza kamukuwe oyogere naye nga mubuuza mu kisooka ombuulire ani waba ayagala ssente nze ndekandekane n'ebizibu byange. Ng'aŋŋamba muwala waffe yalabise yanoonyeza ye yamunoonya 16 kati nze omwami ajja ku ssimu 17 abiŋŋamba. Ng'aŋŋamba yalabise n'aŋŋamba taata nsaba kunnyamba kunjogerako na maama omukkakanye nange ndyoke nkole kinjogere naye ekyanaaba akugambye kwe ndi osinziira. Ng'aŋŋamba naye mbadde nkusaba toba mukambwe eri mwana oyo mwenyini ke yeekomeza walabika kati ayize ensi emukubye tomukambwa bwe wakalaba abaana nange muwala wange bw'atyo bwe yali biki kyo kitegeera banange nange ogw'obuzadde nayaniriza omwana n'emikono oba 5 mukama Mr. Sozi omuntu atanawutuusa mwana myaka 13 kati tetuganya mulimu abaana abalungi okitegeera mulimu abaana abalungi nkata mulimu kale obanga naawe tonatuusa myaka 10 tumanya nange bulungi bwama batumanya naye mama bwe yayitamu okitegeera mulimu abaana abawuliza eri banya nga bamanyi ennaku yabanyaabo ne Mr. Sozi mulimu abaana ababi Mr. mulimu abaana nga y'omwana tamanyi ennaku ya nnyina nga tamanyi gwe bwakadama buno obusente nga tabimanyi oba mukitegeera. Munayo omwana nga ajja nga 17 olwoza ali musanvu nga 11 osibyo kya maama nsaba kwogeramu naawe okusookera ddala nsaba kunsonyiwa maama natambula n'enva ewa kitange olw'embeera gye nali mpisibwamu naye nsaba kunsonyiwa. Namugamba bugambi wanje
olwo obadde weeri ebbanga lyonna omaze kukola bibyo olaba biweddeyo ensi ekukubya olyoka okomewo gyendi kale nezukira omwami oli aŋŋambye omwana simuboggolera sikambuwala ye yeekomezaawo ensi emukubye emukwate bulungi kati omwana oyo we yajja nga 17 olwo omwami yabiŋŋamba ku makya ne mugamba sasa tomuwa namba yange nze njagala kwebaka kisaga njagala kuba nze nebaka misana njagala kwebaka linda 11 oba ogimugwe naye 11 waabanoonyezeza akawungezi w'enzuukukira naye saa zino nze ngenda kwebaka kati nenoonyezako kojja waffe oli kyova mubagambye nti mupologulamu bino bingi binayigamu era bye neesonyiwa muli mu mutima neefuna emirembe kusinza ku bigambo Mr. Sozi bye yambuulirira kojja waffe oli namunoonyezaawo nemwetondera munange kojja ogamba otya kojja waba namunange gy'olinga wambulako biki nene okitegeera neneegiraawo kojja teyalina buzibu wambulako biki netubeera tuddawo bulungi nnyo kati omwana oyo wakoma era nalumbirawo kojja omwami oli kye yaŋŋamba nti omwana bw'abaze tumukambuwalira tukola ki ne kojja bye bigambo bye yakola ki bye yaŋŋamba nangamba yogera n'omwana yo toba okula yennyini yakomyewo ensi emukubye kati era kati nimwagamba nti kumuteeka ku ki ajja kubeerayo bulungi nyo ensi emukubye kati ategedde toba ogula tomufa ku sente z'ofiiriddwa tokola ki konse kale kojja kati omwana ng'ajja omwana we yajja nga twogera nga nyumiza embeera gy'alimu ndi eno simanyi nze nava ewaka nadduka simanyi nentambula paka mu Kampala simanyi nengenda kukala omusajja kwegamba nga biri awo byakubuuza naye nga abantu basinga bonna baŋŋamba teri mu Kampala we yagenda yali ku kyalo kwennyini okwatata we ng'omulenzi gw'abeera naye mukubi wa kalyoke omulenzi gw'abeera naye mukubi wa kalyoke mwojinya bano ba upcoming obwo obuyimbi naye nga atambula kiro ngenda bagamba nti mbu omwana yamusanga namugamba sata yanteka ku ssomero simanyi esseeta kati gyembeera naye yali abeera mu nnyumba mwa mulenzi nga mwasiiba batambula kiro ku kitundu kwennyini kwatata waabwe Nakibizzi kati munaye ngajja nze munange sakkiriza nti oba byakunimba nti oba kyola nakkiriza nti kasita akoze eki akomyewo naye agenda okwogera nga mu background mulimu omulenzi era si mungendo gamba nti ngikola kyo gikebera nga kuliko furabali kya mulenzi era ng'olaba buyimbi byo okitegeera ngenda okugabula ku akawunti ye kayimbi biki anange nakweri mu nsi etuzadde abaana ab'obuwala bannange munaye ng'amubuuza kati ki kyoyagala maama omwana oli yajja n'obukude Mr. Sozi omwana oli mugezi oba mugezi busiru kuba bajjagamba omwana n'okumuwaana n'oba busiru kuba yajja aŋŋamba nze kyensaba kimu kuŋŋamba nti onsonyiye kuba natta ssente zo maama nyingi nekyensaba okuŋŋamba nti onsonyiye nze kyenjagala kubuulira kigambo kyo kimu kyokka nti onsonyiye nze neekola ekisigaddeyo mbeere mu nsi bw'omu neekola ekisigaddeyo mu nsi muno kyenzizaako kati banange ng'omusajja mutima gwadduka ne mugamba neŋŋamba muli yakola ekisembayo ayagala kwetta kati ensi emukubye oba mukitegeera kyekintu kye nalowooza ne mugamba kati weetaaga ki ye kati oliwa ndi wa mulenzi wange kati gyembeera najjayo simanyi nga 15 Desemba gyembadde nkola obwabusiga musajja byagenda kunkwata kwe kuddukayo kwe kujja ow'omulenzi wange mulenzi twali tusoma naye konza kati ole nnyabo kiki kyo kati onoonyeza nga kikyoyagala nze kizina kyenjagala sorry yaŋŋamba sorry sina kyenjagala kuva jjoli wabula njagala kintu kimu kuŋŋamba nti nkusonyiye nze nkola ekiddako ndaba kyensigazza mu nsi muno okukola kati omutima ne gunkuba oba ayagala kwetta ng'ensi emufundiridde biki tenemugamba kati muli kiki kyoyagala mpa omulenzi wo oyagala kubeera na mulenzi wo tuteese nemugamba tuteese nze mama gwe saa zino ebyokusoma wabireka oyagala mulenzi wo kyewasalawo nze sirina buzibu naye muli kyenfa nti aliwa ani ali naye oba okitegeera mpa omulenzi wo njogere naye ng'akampa onansoli wagamba nti ng'akampa ng'amugamba osibye otyasebo bulungi maama we ng'amubuuza olirwedde okubeera n'omwana oyo omwagala mwana mulenzi yaŋŋamba maama muwala awo omwagala naye ndowooza mu maaso eyo mu myaka ng'esatu ndyoke mpulaninga okubeera naye naye ku budde buno sirirwedde kubeera naye nze nali nsazeeko nga muli ŋŋamba bw'aba asazeeko nti omulenzi wamwagala era balirwedde n'omulenzi alirwedde okubeera naye byanfuna byebibulamu nani bafunidde ekyokola munansonyiwa naye oba tonatuusa mwana myaka 15 n'akulalukako tosobola akitegeera naye nze muli kye nali nsazeewo ngamba bw'abeera n'omulenzi we kasanze mba ntegedde jja tetera bwe nja kumukakkanya mpolampola bw'aba n'omulenzi we basazeewo babeere bonna banoonyeza kumutegeeza mutima kukakkana babeere bonna oke beetaaga buyambi nga ndiwadde mbokofiriza de myezi 2 njibawe okitegeera batetenkanye obulamu babeerewo n'omulenzi wate kati mba nkyazzaaki oba mukitegeera omulenzi we yaŋŋamba nti muwalaawo
mwagala ndirwadde okubeera naye naye si kati mu myaka nga 3 mu maaso amaanyi ne gansigwa ne mugamba mpoba ne mugamba kati nyabo omulenzi omugulidde kati kikyoyagala anti maama bingi kati byenjagala naye newokubeera wennyini sirinaawo nemubuuza kati tugenda kwawokubeera tolinaawo njogere ne senga wange obeere ewasenga tuyiye kikyoyagala okola buli kikyoyagala okola bwe nakona ku kyoyagala okola yaŋŋamba nze njagala kuyimba awo nenfa jjukira nali nafudde dda yaŋŋamba nze njagala kuyimba kunsi wanje kati bwenzukira tabo bye yaŋŋamba nga bira nti omwana ali ku kyalo okubabeera mu kalyoke yeyo mu jinji omwo mu lugazi wa babeera n'omulenzi ku bivulu nemanya nti tata we yali mutuufu manya abakyala abamu tugali tunyigira abasajja batuleredde abaana naye bambi ebiseera ebimu oba abakyala bano abali mu maka abatukuliza abaana naye bambi ebiseera ebimu n'abaana baffe nabo baba bakyamu nze sazino ndabira ku mwana wange nze nange nnyina amuzaala anemeredde kati sasino omukazi abadde abeera naye oba mukitegeera tulemenga kwekwasa nnyo bakyala bano batulerera abaana kuba bannanga omukyalo ono tetuganya afumbyewo emyaka mutono gy'abadde n'omwana naye maama neweriba ddogo nti oba kale amukyayisizza awaziruka ewaka kuba tetuganye tata we muntu mubi nnyo aba n'omwana we engeri gy'abadde aduulamu ku mwana we mwanange njagala asome busawo maka muno muveemu omusawo biki okitegeera nga muli mukazi nabo naye maama neweriba ddogo Mr. Sozi nga asaza nti awaziruse omwana we ava mu maka ga kitaawe muli natabiramu bwongo ntoke mpaziruse mu maka ga kitange enoonye emange olwadde emange yampeerera namba ze zonna nzirina nkyogamba ne namba zange eddogo lyamuwugula n'azeerabira oba n'azisuula tulemenga bambi kunenya bakyala bano bamu batulerera tetuganye bonna babi abasinga babi naye si bonna nze kasale ndabira ku mujjango ono owa American Height anderedde abaana gigina emyaka 5 Mr. Sozi nze abaana abange omugamba nkomewo mpulira nkooye nina owapifu asembayo naye akugamba nedda maama malako bawonga ni peace nanga akiri tudde P7 kuba ojja kuba ofunye sente nga nyinyi nga sobola nange okunyonga naye bw'okomawo kati sijja kusoma okitegeera omwana ali obubi nga atulugunyizibwa mujjawo tasobola akugamba n'omugamba twominsinga nakugamba mpasi ennyonyi gweyita mu bbanga nendaba mu bbanga ngamba oba maama wange ali omwo ngamba oba nalaba emigugu gya maama nga gigwa naye pasitefa mu lujja lwaffe negenda ngambivaako nomukane nange mpulira nkoye njagala nkomewo maama sooka oleketu naye inimaki misazi naali mu P4 kale byonna bakyala bambi si babi kuba singa abaana bo bali bubi nga omukyalo oli abatulugunya singa bakaaba oba mukitegeera munansonyiwa okulanduuka ennyo kati tuddayo ku mwana ono omwana we yaŋŋamba nti yayagala kuyimba neŋŋamba nfudde nemugamba wanje awo ne zivaako duka nali nimumulembereza baŋŋambye tokayamuka beera mukakamu toyomba awo ne zivaako nemugamba ezo sizirina kuyimba ng'oyimba biki sizirina ezo nensooka nva ku ssimu nenoonya kojja neŋŋamba kojja omanyi muwala wo kyaŋŋambye muwala waŋŋambye musebo ye mugambye kikyayagala okola kye tuba tunoonya aŋŋambye mbu yayagala kuyimba kojja naŋŋambye ekyo kyakugambye nankugamba nze ensonga gye mbadde kojja naŋŋambye ensonga gye mbadde nkugamba wakugamba mbu ayagala kuddayo kusoma tokkiriza noonya ttendekero omuteeke mu byemikono ku nviiri ekyalaani simanyi yaŋŋambye ebintu 3 ku ebyo ebyemikono abakazi kati benyiga n'emirimu gyabwe sirina basazewo nti kubajja nti biki naye nga kya mu mutwe kye tuba tumuwa naye ogamba nti simanyi kuddayo kusoma ekyo tokikkiriza mwanyinaze sente zo zigenda kufa naye bwana bamuli nti ayize nti obwongo butegeera nti kati ayize mwanyinaze omwana era agenda kutuuka saa zino tagenda kubeera mu siniya 3 bagenda muzayo siniya 2 asome siniya 3 atuuke mu siniya 4 era atuuke mu siniya 4 ng'era akulindiridde era abenga atasomera nga omaze siniya 4 ate era omunoonyeze kyalaani ate okitegeera naŋŋamba nedda ku Aisha Furniture Mart ebbanda tukutegeeza nti olina omukisa ogwa September ono okutwala oba okufuna your dream furniture ku 50% discount. Wayogerako ne Madam Aisha Najemba, wagendako ku showroom ebbanda n'olaba furniture n'omusiima ne bakugamba akabeeyi ne weesikamu n'otya. Same furniture bwe baba bagamba obukadde 5, same furniture munone mu promotion eno ku $2.5. Same furniture gwe bagamba $10,000 munone ku $5,000. Zaali ntebe, yali dining, byali bitanda by'abakulu, bitanda by'abaana, center tables, sideboard, wardrobe, byonna kugamba ku 50% discount September. Ku screen olaba kuliko enamba za mama Aisha Najemba ebeeremu si numbers. Age ojja kubanga omufuna buterevu kusisinka n'omusinkane wali eri ku showroom ebbanda njala kutegeeza nti ojja kwejusa 225 si wa kukusala n'akatono. Era abenga atasomera nga omaze sinyafu ate omunoonyeze kyalaani ate okitegeera naŋŋamba nedda. Tumujjako engalo nti tumuteeke mu by'essomero tumunoonyeze byamukolo naye akugambye ayagala kuyimba anaasoboka oyo
ddala bye yatulimbye tusimanya abadde akola bwawusigalo abonyebonye ekimala mu bwawusigalo byabaddemu omwana oyo kojja nangamba nti nekengedde wongamba nti akusazeewo ayagala kuyimba kitegeeza tate byabadde nga tugamba kituufu abadde mukubi wa kalyooge nangamba nkoze ntya nenzirayo n'omwana kojja nemwesiro nemugamba oke kojja nangamba wakugamba ebyokusoma tokkiriza mugambe bya mukono gwe byoteekamu ssente kati nenzirayo ku mwana nemugamba jana nti nkubuulire nze nina ebintu bisatu noonya obyokyomuntu kyona kyowulira kyoyagala kyenja okuteeka oba kyasente meka oba meka kyenja okuteekako nemugamba kati olaba singa omulenzi woyo abadde lwedde nti asobola okubeera naawe naye ndowooza olaba omulenzi red flag ajja akukubiddewo nga naawe wooliawe takutidde n'agamba nti ayagala kubeera nawe mu myaka nga 3 minutes ayagala mu myaka 3 nga naawe olina kye weekoleddewo so si kubeera okumutuulako butuuzi kati no nye ekyomu mukono onoonya nviiri kyalaani kiki kyoyagala nangamba maama kamala okweseetinga kati ogw'obuzadde ne mubuuza kati ekyokulya okola otya maama nakati ne wendi wanenjala enuma manyi ntunda no bweyatte bunemberako ne sente zange ezebika kizibwa kupulako emitwalo 10 egy'Uganda ne wendi wanenjala enuma ekyokulya maama bandange bazadde batange na katale emitwalo 5 saawa yo ngamba nteeke ku namba kingambe no yenye mukokonza yani anti yono omulenzi anazikuwa nti ye maama mbere na yajja kuzipa tujja zikozesa gamugamboke nganteka ketano ngamugamba kati kubyo kukola kikyosalawo ngamboke mama wentuddemu nembalamu enviiri nja kuzisobola njagala nviiri ngamugamba kati enviiri ojja kubeerawa omulenzi agambye tayagala kubeera naawe ayagala kubeera naawe mu myaka 3 kati mama nonyesenga negayirire sengo genda obeerere wasenga njanti ewasenga kumpi ne wa taata awo nedda kati ng'anoonya kojja ngamugamba kojja munange omuntu akkiriza ayagala nviiri aba mukitegeera kojja ng'agamba nviiri zasazeewo zaayagala nti ye ngagamba oke tunoonye saaluuni ngamugamba nti kati kojja olaba nebo tuba tutonzesa olw'okubeera wenyine talinawo nga kojja adda ku simu nga nkubira direct nangamba mwanyaze nina kyenzijukidde ati nange obwedde oyogera nange ndi bizi ebiki naye nina kyenzijukidde kwanze wandi kojja ngamba mukyala wange omulala kunzeye alina saaluuni munateete sisuubira nti ajagala n'okuyigiriza omwana oyo ki enviiri omwana mumpe tumugye yabadde abeera ajjinja kunzeye mumpe ajja abeere nange mu maka gange ne mukyala wange olweddeeza abaana balina mukolidde ebiseera ebyo sira bya Desemba January awo sorry February 17 kati ebyo tubikola mu naku 17 paka nga 2 Kampala yajjamu 22 January ngako jangamba omwana mumpe muwe mukyala wange amuyigiriza enviiri banange nga nfukamira nga nebasa kojja nga nfukamira kojja ngamba byonna wamujja kumpanga emitwalo 5 omwezi oba kitegera mu stasozi sensikamu tosikale ngambe emitwalo 5 okay bamaze bansuulirako oba waliwo ng'ogira omwezi ne bakuwaayo 10 nengamba okay tekirina buzibu nengamba kojja kale nga tupanga mwana ajja mu maka ga kojja na teete kojja asulayo mu kigaga nga mwana ajja mu maka ga kojja natete wenyini yawe nze niwa munatete mu bitaala mwami kitayimba yagamba munatete tewali bekeri ya kidda walime tatulaba ku mwami kitayimba olaba ku bitaala wenyini yawo kweli apaga amaduuka ebyo byetude mu bitaala wenyini ya nyini yawo waliwo branch kale nayogera bekeri ne branch ya kidda walime kati eri waggulu ku katale yeri dinevwa branch ya dinevwa ngajja kati kwekyo kizimbe kojja kwapangisa inako dayale inako edduuka ly'ebitabo ne saloni ya mukyala we nga omwana tumukwasa mukyala kojja nga basaba emitwalo 5 buli mwezi kuliko buli kimu kumuliisa kumusuza buli kimu n'okuyiga ebyenviiri byonna abaabala simanyi n'ebiddole biki ebiviiri nga bambalira emitwalo 5 ngamba kale kojja tekirina buzibu olaba tugenda kuyingira kuba zaali mu 22 tuyajja mu Kampala kati nga abeera ewa kojja ng'akeranga ng'ajja ewaka babeera ewa kojja ajja mu saloni ng'abeerayo ewakojja yabeerayo wiiki nga 2 nga mukyala kojja amusiima ng'agamba bannange n'omwana kale abadde abulamuke yaaya muntu kumutuuzaamu buulira gino emyaka nga omukyala kojja abuulirira omwana ng'amugereza ku bayimbi abalungi bano balema yamuleka mu nnyumba naye gw'osuubidde gwani biki byakusajja kakulimba yabeerayo wiiki ennungi zaali 2 nga tewali buzibu bwonna wiiki zaali 2 nga tewali buzibu nga mukyala kojja yeebaza mwana mba ndi awo
kojja ye yanoonya n'angamba omanyi mwanyinaze saagala atabuka naawe omwana mufunire ow'okubeera ajje nga buzi ku saaluni nga tabeera wange saagala mwana we kwonoona abaana bange ate saagala nkwekwasa ti mwana we yayonoona abaana bange njagala bonoonekerwabwe nze mbadde manyi ono omwana nga gyajjemu n'atukaabirira kati ennaku yaje era ajja kubeera owantu yeeyise bulungi nnyo sirina kyemanyi kojja ebyo abiŋŋamba amubuuza kojja kiki ng'angamba nange babiŋŋambye bugambi ne mukyala we ajja abikubuulira mukyala nga ajja ku ssimu nga naye ngamba mulamu nkwegayiridde omwana ono mufunire ow'okubeera ajje nga buzi ku saaluni tukole nga ngamba wanje mutima nga gunkuba nga ngamba lubaze ngamba buuza yakoze musango kikojja aganya obbiŋŋamba nga ngamba lwabadde lwaggulo ole kojja yamuwa n'essimu kojja nga amulengo lwomagamba ne bane maama kojja ayogera olumusangamba n'ebintu n'enswala okubanga ate ayagala oyogere nawe nga ali ku vidiyo kolo nga akubuulirira omukazi olina kwambala mpale lunaku lulamba kojja nsola omu abiŋŋamba n'empulira ensonyi nga ayagala akuba oli ku vidiyo kolo ne mwogera ng'essaawa 2 namba nsolimu mba mpulira ensonyi bane kojja ayogera kati neemutuusa nga ne mugamba mwana ng'olaba katonda akojja mu nfuufu n'akutuuza n'abalangira oyo omukyala kojja ewaabwe bagagga bavundu nekojja omulaba embeera nemugamba kati ssaawa zino olaba gulediyo gwoli awe wakojja gulediyo togenda kubeera mu buno buvubuka bwositulambaawo oba buno buvubuka bukola mu byuma kati olaba mwanyina omukyala wa kojja oyo banyina bayinza okujja nebagamba ye mwanyina kana akakwala yawo kayita otyo okitegeera olaba wofunirawo omukisa nemugamba nekojja kenyina olaba mikwano gye bwegijja nekigamba ye ono muwala wanko gundi badde ngenda mwogera nomuwala wankoloja nomuwala wankoloja muntu omuyita otyo okitegeera nemugamba kati kuuma kigambo mpisa abasajja obalabyeko nga byemubulira ng'omwana amanyi ategeera kati munaye mbazaayo nga omukyala kojja nga abinyumiza nga ngamba lwabadde lwaggulu nga ngamba ate omwana waali n'omutwe ogukwata bannaye bannaye omanyi nga simanyi butuutwa simanyi butuisiti abiyize mangu nnyo mu wiiki 2 nga ngamba naye mbadde kusaba nga mubuuza sori byabadde bitya kiki ku omukyala kojja mbuulira tontya nangamba oli muzadde nekankubira omwana wo omulaba agenda kwonoona abaana bo jjukira naye oyo omukyala mulinamu omwana omu omukyala ow'abaana abakulu yanoba nga bawasiiza ono oba mukitegeera kera ono omukyala alinawo omwana omu kati naye mukazi otali ku bunkenke agamba abaana bano we beenooneka omusajja ajja kuneekwasa nti nze yabalera nze yakola ki eyaboonoona kati ono omwana ndaze nti yajja kuboonoona n'okusinga te nze bwe neeraliikirira nga mubuuza kiki nga ngamba lwabadde lwaggulo ngenda mu tawuni okusuubula ebizigo biviiri biki emulekera kidole kye mugamba nkomawo kidole kino omaze okukisiba kisibe buno busitayiro bwe buti nti ye nagenza okudda ng'asibyeko bitundu tanaba kumala ng'amubuuza gwe obwedda nga nduddeyo mu tawuni kino kidole tanaba kumaliriza nviiri nga ngamba nti mukyala kojja nga tesinaba kubiyiga bulungi obwedda buli kyensiba nga nkisumulayo nga ndaba tekinyumya ojja kuyomba tojja kusiima nga mukyala mukojja mugamba oke kale kati kisibe bwendi ne bwoba kisibye bubi tokisumululanga oleka nga sina nzijja nenkukyajinga nti nedda kino makisi ofunye wezi kino bwekiti mukyala kojja yabinyumiza ng'amugamba nga ngamba we bazzeeyo ewaka mbe omukozi w'omudduuka yasooka omuyita maama gwe nsaba kwogeramu naawe ng'amubuuza kiki bwenaatamuwa budde kati mutamuwa budde adde ewaka abaana bali abakojja abakulu 13 banamu 15 13 n'omwenda kati abaana abo nga bagenda mu kisenge bwa maama wabona mu tataabwe nga beegalira nga bamugamba maama olowooza gundi byabadde akulimba nti yabadde asiba bidole nga waasimu olowooza byabaddeko nti nedda yabadde ku ssimu ye jjukira abaana bakojja balina zino zitaabo biki ye kojja abaana be oba okitegeera kati naye nga bambe bamufunira essimu aleka ngamba okwebwa mu luumu y'ekiro nensooka mugamba kojja ozagenda kubeera ate mu kalenzi kubeera nga ngaakubira kalenzi nangamba nedda tetumuteekako nnyo mateeka biki nengamba oke mukyala mbu yadda ku ssimu ng'agulawo tiktok ng'abeera ku ssimu atula mu buyimba bwa laavu mbu ng'akaaba amasiga vidiyo baazimuggyako ne babinsindikira nakutuka omugongo n'akawaayo 5 gange kati muggawaayo baŋŋamba n'okuŋŋamba nti ffe tuli balokole omwana engoye zalina tezisaana wano alina okwambala obulungi buteeteyi nga buwanvu bulungi ne bwe bampale ng'emugira neevuuna obuntu bwayambala bupale nga bulegingi ffe nedda wano awaabiri ne gagenda ku ngoye kojja Mr. Sozi ne gagenda 2 ne gagenda munange mukyala ng'abinyumiza ng'angamba mbu yabadde kugundi ku ssimu ng'ali ku vidiyo koolo ng'alina abantu bayogera nabo abalagirira kitundu mwali nakati nze wabalagirira ne bajja ne banziba tuli bakazi bukazi mu nnyumba abalagiridde wabeera kati batandika abantu kujja okitegeera neŋŋamba nfudde neŋŋamba wanje
nkiza kujja n'abinyi n'angamba yabadde ku TikTok olwavudde kukubira nga batuku video call nadda ku TikTok n'akola video nga wakaba amasiga ezaalaavu bamumenye omutima mbunga alina ennyimba zatuddemu n'engamba wanje n'angamba we yavudde ku simula atula apima ndi kumpi kudda ng'atandika okubuuza abaana gw'olina emyaka emeka ng'omwana mugamba 15 olimbaani kwagaaga beera gali ku kifuba ago oyinza okuba namu 17 ne gwona ogisala basajja bajja kukulya bano nga balya bajja kusonsomola banange musasozi olwanyumisa ntawuliranga kojja ekikwala kojja abaana be bonna gye basomera amasomero yateeka ye kennyini ku ssente zinateekayo kamera olaba bino bye wagamba nti omusajja abeera gyali nange ennyumba yagijjuza kamera ye kojja yagulira omukyala essimu ya miliyoni oba mmeka naye buli muntu agenda n'agamba bane buno obunkenke omukyala buli wabeera abamulaba buli kyakola abamulaba ate kojja mukambwe ye muntu ateeguya muntu akuvuba n'akunyumiza omuzira gwalimu biki embeera gyalimu omuntu eyamutwala gyali engeri gyamuyisaamu yamuteekako akazito gyali tenaye wakunyumiza banaye nawulira musaso singa amenyese nengamba kati nze omwana amuteekebwa n'akasasula ssente zange mitwalo gange 7 gagenze jukira mitwalo 7 tosendese mitwalo 7 Mr. Sozi ngeje batemamu ssente mpuliranga mpunzule ssente ezo nzisindika mu gwakubiri olabeerayo January yena gwako ssente zino zisindika mu gwako naziba wa mu gwakubiri nazisindika mu gwakubiri kati wenzisindika ngamba wako ssente zibansaba wona emitwalo 7 ngazibawa kati ngangamba kati agenda kubeerawa imunoonyezeewa ingamugamba kati akakisa ko badde nakuukaze lwaki gwe tokula kale oba nange oba nze mukyama omunansonyiwa naye nze omwana oyo buli lwanyiiza mbala ssente zange zonna zonna zenzizeemuteeka mubane nazibabalira bulungi nnyo okuva P7 kitegeera P7 yali awa emitwalo 3 kisulo tekuli requirement siniya wano awa emitwalo gyali 46 tekuli requirement najja nakugamba njagala ya mitwalo 3 n'ogamuwa nemugamba natusomayo wiiki 2 ndeke sirina kino nagwa ku ssomero mutwaliro omutamu buyinza omujjanjabamu emirundi 3 7 9 okitegeera kale nempuliranga mbuzi nemugamba kati akakesa kuba tinako nti Katonda yinza otulandiza ku gwe n'ofuna omuntu alimu ku magezi ategeera n'otabanganza nnyo kubasajja benatomera benabazaalamu bw'otubuusaza akakisa ako okaze kati ogenda kubeerawa neŋŋamba nkoze ntya omanyi kye nalina okukola oba bali bampadde omukisa ajje nga ku saaluuni naye nga ow'okusula gwe batalina wamusuza kubi yakoze otuza bana bolo bagamba nego munasala emyaka kwagagabeere abasajja bajja kukulya balinga basonsomola gwe gisala empolo okitegeera neŋŋamba nkoze ntya mumanyi nga bana bayinza okugisa n'onoonya omuntu gwe badde wakyawa naye noddamu omwegayirire kubanga gwetaaga obuyambi gyali kyenakola bakazi bannange nanoonya American Height waffe ng'amunoonya ng'amubuusa bulungi nga mugamba nsaba kwogeramu naawe ng'ambuuza buzibu ki ng'amugamba jjukira omuwala wange oyo amumanyi muwala wange gundi nti aliwa baali babitegeera nti yabula nti yakomawo abadde abeera wagundi biki byo kitegeera naye mbadde nsaba mumbeerere naye nga wajja ku saaluuni baatabusemu baafunyeemu obuzibu ng'agamba American Height oyo mumulaba ye muntu atagoba muntu wo naye gwogenda buli kimu ekimufuna gwe kubanga olwo ne wantaabagobe gwe weerabirira mu buli kimu oba okitegeera si yafunako obuvunaanyizibwa wabula muli kutwala linnya nti mukyala gundi munaye nga muganda nsa kwogera na mukyala weewaka kuba gatogenda kujja bujja eno mwana omutwale mu maka ga mukyala nga tokoze ki toyogedde naye mukyala nga naye asanyuka oyo mwana waffe baaba twayita baaba n'oli omukyala baaba tekirina buzibu omwana ajja abeere wano jjukira oyo omukyala yeetulira sumbusa zakera ku makya nagira sumbusa ze ne bana abato bonna ne bazikwata zibaketi ne bazitwala ne bazigaba ku maduuka ne balyoka bakomawo ne bana bagenda ku masomero gwe mulimo gwe kati omukyala munnange ng'akkiriza omwana nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere,
bw'olinnya wansi owulira ng'afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Ng'akkiriza omwana nga mugamba kati omukisa ku gwo ogwetidde emirembe gy'obaddemu obadde ofuze proud kid bwabyetidde nga American Heights yamukwata nga bagenda waka nga babeerayo nga batandika nti mukeeza bya 11 kusiika sumbusa saba mukaga bali mu ngano biki bikyo bamukitegeera abali bakoze kusumbusa emirembe gya sumbusa mugimanya juka nabomba mugwadde togenda kubawa bwi mwana obasuulira olina okuteekayo ebyokulya nalina koma ddamu 222 obagulira ebyokulya gwe nalina koma nga siddanga mubagulira byakulya nga namugamba nedda nsomesa abaana ntegeko n'okugulira emmere abaana bange baliwo babiri nende kyo sikyatisobola olwedde osomesa n'oyo owamujja wange nengamba nsomesa lwokuba nti nange anderera abaana abange nengamba nedda kati olenzizeemu ate omulimu ogw'obbagulira emmere jukira kati obawadde ono muntu mukulu oba mukitegeera nga agenda abeerewo American Heights. Musaluni kimanyi yakolayo emyezi nasasulayo emirundi gyali 3 nasasulayo ogwokubiri ogwo nga tugatta January bwe yatandika nga 22 tumanya ne tugala ogwokubiri nga 22 kati ogwokusatu 22 sije emyezi 3 myezi 2 paka ogwokuna 22 yali agenda buza myezi 3 munaye ng'abeerayo ng'ajja complain nga biki nga mugamba nkubuulire sirina kyakukola gwe mukisa gwe nkuwadde ogusembayo mu bulamu bwo ebyo bwe bikulema nze ndeka soko otuloba sente zange zonna zose ndeka bwe gwakulema gwamanyi gwe mukisa gwe nkuwadde mu bulamu bwo ng'abeerayo Easter yali egenda otuuka ng'ajja nsaba maama nakyajagala okwogeramu nga gwe naawe maama n'omwana ng'amubuuza kiki ngamba mbadde nkusasagala nkikole ate onyige munyiizi obulabe nga siri wate oyombe naye mbadde nkusaba mpaayo ennaku 2 ngende ndabe ku mulenzi wange mubeerereyo ku shoye kojja bamulekera essimu gye bamufunira ngende mubeerereyo nga minisi buli kyayagala okitegeera abeera ku ssimu ye ngende mbeereyo mu ku shoye simanyi agenda kubeerayo nga ku Easter atimbye agenda kubeera lugazi kati nyamba ngende mubeererewo natabuka nemugamba nkubuulire bw'osimbula ekigere n'ogenda ntozeyo wa mulenzi okumubeererawo ku shoye toddanga mu bulamu bwange tontabaala nga siri kutabaala nkwagaliza mirembe kyensobola okugamba omulenzi yakugamba tayagala okubeera nawe mu myaka 3 kati red flag oyagala ya buraka oyagala yaki omulenzi osinga yali wakwagala yandigambye nti nedda maama muwala wo omagana twadde okubeera naye netusobodde n'otuyamba n'otukolera bwoti nonja kubeera naye teyakisobola yangamba bugambi asobola okubeera nawe mu myaka 3 mu maaso muli kyakwetaaga nayogera n'omwana Easter neetuuka ndoozi yali ebulayo ennaku nga 3 Easter okutuuka yali ebulayo ennaku 3 ng'ava ewaka ku makya nga bagamba agenze ku saaluuni ne bali nga balowooza azze ku saaluuni kati na wasaluni omwana waatajja nabo tebakifaako yalowooza omwana tazza olwaleero nga sawa zaali mu nnyambo ez'ekiro nga American Heights atuma omuntu munateetawo nga mugamba nyamba ogenda ku saluni ya mukyala gundi ogamba omwana leero tagenda kudda waka obudde nga buyisi tatuukangako buno obudde omukyala ng'omwami ng'agendayo nga tuuka ku saluni nga bamugamba omwana leero teyazze ku saluni teyakoze okitegeera olenge bale naku 3 omwana loti yazze ku saluni teyakoze bale naku 3 Easter etuuke omwana loti yazze ku saluni teyakoze bote baanoonya kati mukyala kojja yaanoonya angamba mukyala tofunyeemu obuzibu omwana oba abuze omutima nenkutuka omugongo enkezi nengamba kiki nangamba bafa kujja wano yeye ajja kusaawa nga 4 ku ssimu bafa kujja no ne bangamba omwana yavudde wakamba ajja ku saluni ne mwana tejazzeewo simulabyeko olwalwo talinyeeko wano nate nange sibaddewo olwaleero naye nange bane bebangambye kubanga nze ndese egulu yagenze nga amugambye wootuuka togenda kukolera wano ogenda mu maka gagundi gyogonna gwogenda osibe yali ayize bulungi nnyo olina gyogenda osibe envire kati yesu lukambazeeyo emabega omwana we yava mu maka gakojja
emitwalo 5 nagaba wo omulundi gumu kati ne bangamba ojja kutuwanga 3 bakati ebyokumusuza omulisa bivuddeko ojja tuwanga 3 konze kale kati asa twaga omwezi ogwokubiri nagamu wali wa American Height n'ogwokusatu nagaba wali wa American Height kati nga bangamba omukyala mbazzayo omukyala ngangamba talabise ne nange navuddewo mbalagidde ngera yagenza akimanya ekiro nti wajja kumakya olumala olongosa saaluuni akwata bikola na kasitoma gwe twalese tawedde gyagenda okusiba yagenda omukolako naye ngenze nange okudda mu tawuni tuka tuli mu kusuubula bintu byaki byanaku nkulu isita bakasoma bayitirivu ngenze okudda sikoze eki bangambye talabise aba yakoye nnyo kubegulu twakoze nnyo naye nibadde ankubira ku simu n'atwala obuvunanyizibwa nti mune anti sigenda akola ki kujja kati oli kasitoma naye ankubira amasimu neze sikitutenga kikulu neŋŋambawo kati aliwa ewaka taliiyo kati nensitukira kyeyajja n'asaba musimanyi njagala genda wa mulenzi wange kumubeererawo kusyo nemugamba yagenze wa mulenzi we oyo omukyala n'aŋŋamba naye nkubulire mukyala omwana muleke omwana mwesonyiwe omwana mujje kubiza omwana ajja kubete nga bwaba nekyaŋŋamba omutima gunkuba nenzirukirawo emanju naye otuuka emanju noyisabisa muuka nga banaye abaana munaye omukyala olwabiŋŋamba ng'obudde bukya kati obudde bwe bukya ng'anoonya kuba zaali olezikonye mu ssaawa 6 eyo 7 obudde bwe bwakya ng'anoonya bano ngamba mbu oyo ewaka taliyo yadduseeyo nga baŋŋamba avutali tetwagala akugamba akweraliikiriza naye yakomyewo ssaawa 6 gwa kiro we yakomyewo nga tumubuuza yala foko bwe yakomyewo nga tumubuuza nti Janati ovaawa ng'akomyewo 6 gwa kiro bwe yakomyewo tumubuuza ovaawa nga bagamba bane leero mbadde bize leero tubadde ne bakasitoma bayitirivu nnyo mbadde bize nnyo mutata we ng'amutunulira bwati n'omukyala bamugamba Janati okakasa ova ku saaluuni nti ye tubadde bakasitoma bangi nnyo era nange kyovola bansibye n'enviiri kati olumaliriza bakasitoma ku ssaawa nga 4 nange ne batandika okunsiba enviiri ne bamugamba mwana gwe tuva ku saaluuni bo bamugamba tuva ku saaluuni tolinnyeeyo kigere leero tugenza ku saaluuni obwedde oliwa era enviiri ozisiriddewa naye talina kigambo sente akomyewo asibye enviiri mbunga nungi za bbeeyi bamubuuza obwedde oliwa nga bagamba nze mbadde ngenda mu tawuni mbadde ngenda mu saaluuni nina ekisala ngamba ngende nsiba enviiri nzisibire owantu owalala kubanga anti namuwaako emitwalo gyange 2 nti ansibe enviiri nampaate munange gwenjiga naye ate nga sente zange azitutte abinsiba ono gwembera naye abinsiba mu wiiki 2 ne biba nga bivuddeyo ebiri gyange ne gigenda kati nagenza mu saaluuni ndala bamugamba otugambye obadde mu saaluuni obwedda muli bize nnyo libo be babinyumiza manoonyeza ku makya ng'amubuuza wabadde wa nga bagamba mumumpe Janati wabadde wa mumanyi kye yaŋŋamba nze ni mwana wa buwala nabadde ntambula n'ensanga omuntu n'aŋŋamba gwe ng'onyirira jangu tugende ewange mbeereko naawe enviiri zoyagala osiba tugende nkusibisa enviiri olwagenze n'embeera naye mu ssaawa nga 6 n'envaayo n'antwala mu saaluuni ne bansiba enviiri konze wanje abiŋŋamba American Height waali awo ne mukyala we nemuwaako jaawe waliwo mwanyinaze nemuwa namba ye nemugamba anyamba yogera naye yamugamba kojja nze ni mwana wa buwala soka mama tetuganye ne mama tampa sente za nviiri bwe namusaba ku sente z'enviiri yaŋŋamba nkuwa 2,000 za kusalako obusazi nviiri nze sente z'enviiri sizirina kati nange bwensanze omuntu n'aŋŋamba tugende nkuwe sente z'enviiri ng'ate nange njagala olabika obungi nange kyenkoze kojja namugamba kati kyogamba omuntu omubadde omumanyi kuvaadda aba nange otomumanyi gwe busanze muntu muku namugamba namumanyi nga obulwadde gye buli biki n'amubuulirira awo naye nga taata wange kojja bwe bajja ku ssimu ne mukyala we baŋŋamba omwana tetukyamusobola munoonyeze ewalala saaluuni nenkaaba neŋŋamba kale obusente bwange ne baŋŋamba nedda sente zo tugenda kuzikuddiza ne tugenda zikuddizako za mwezi gumu guno gwatamazeeyo ogwokuna n'ez'ogwokubiri n'ogwokusatu ezo yakola teyakola abadde tayize tugenda muwa sente za mwezi gwakuna kuba gwagukomye mu makati ate tumanyi embeera yo biki tugesiddwe mu kyamu naye omwana mwenyini okitegeera tetukyamusobola tetwagala tutabuke naawe tugenda kuddiza sente zo n'empunga
kati bali ne bangamba tekirina buzibu American Height ne mukyala bangamba tekirina buzibu baba modi za sente tujja kunoonya no saluni mu kinaawa tata abaana abeera mu kinaawa ebyo yazimba tujja kumufunira no saluni mu kinaawa abeere mu kinaawa eno teri muntu watayigira nviiri ketugabeze saluni ezebeize mulaba abasinga tebayigiriza na bulungi nate bano bo mukyalo mulaba nolaba ngo omwana ayise bulungi nnyo tekirina buzibu basazeewo kumuddiza ssente ze munaye nga banziriza kati mukusooka nga tebana bakunziriza ssente kuba bayisawo bamaze nga tugenda kuddiza ssente wayitawo ennaku nga nnya ne bamusa ssente tuziteeke mwana mwenyewe gwe oba otuma ku saluni tuzimuwe oba tuziwe gwe kennyini ne mbagamba nedde ezo ssente si zange ssente ze namuwa mugabo gwe imutadde mu bulamu bwange imutadde bananye netabuka nenyomba n'omwana kale oba nange muliine mukambwe kubanga buli lwakola ekintu kyonna nzijukira obusente bwange nabuze bufa ngamba singandi wala nze bane neewunya n'abaana myaka ati waliwo sister yatuwadde essimu yatuwadde sitolo w'e Dubai myaka ena aguze bupuloti bubiri n'okuzimba zityo ngasomesa n'abaana nenze myaka 5 Mr. Sozi okuzimba kukyaganye bupuloti bubiri mpozi nakali akabanja kanagulira mutabanyi waffe okuzimba kukyaganye Mr. Sozi mpozi ne bukasha buli muteninga guno omwaka kubanga September ono nga 23 gwe malaka emyaka gyaba n'ebiri nga 10 ubweni nampulira nange enkoye nete muri wembra musobola kuddayo ntuule abaana bange nze maama nze taata kibuli kimu kitabe mpozi kyabanyambako nti bwe bali tebasasula ne mulimu abaana bali wano nga n'abaana gye bali bwe basula basasulawo okitegeera nzitoka mpozi kyanyambako ku Masses Quality Beddings enansana ku Master opposite stage ey'Ekyebando mbanjogera kuki mbanjogera ku dduuka wojja okusanga buli kye weetaaga okubeera ne bedroom ennungi okuva ku mifaliso mattress covers mattress protectors amasuuka pillow cases blankets ez'omulembe ziduve ojja kusanga bed cover ogambe bannange otule ku buliri otandika okutunula ng'ali mukka ng'oloola bulozi anti otulo nga tokwatiddewo kubanga ekifo wootudde kirina engeri gyekikumasaaginga bulalabayi buyitinga n'okwata ku ssuuka bwoti netandika okuyimba sula bulungi hani wange sula bulungi ku Masses Quality Beddings enansana ku Masoro opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel ku screen namba za madamu Masi akulindiridde tebasasula ne mulimu abaana bali wano nga n'abaana gye bali bwe basula basasulawo okitegeera nzitoka mpozi kyanyambako nti bwe basula basulira bwere tebasasula za rent temuliŋŋamba yona zityagambye enkoye naye mulinze nkoye naye nina kuguma kuba kati Mr. Sozi webala nti yoke November nzireyo 10 mwezo tezisobola agamba nti nzimbeko ennyumba nkole ne business mbeerewo n'abasazi nenoyo candidate wa P7 yampuba lwakuno aba oli nga basabye kiri n'owulira ng'owunze kuba okitegeera tuddayo ku mwana ng'omwana tumutuuza mama wenga mukatufune ka saluni waliwo no ebicho jagendangayo sawa 2 ngense nenjogera naye nga bangamba asabye emitwalo 25 kubanga agenzo zulo omwana nga bingi byabadayize kujja kumuwanga emitwalo 25 nengamba kale nentula n'omwana wasiimyewo ojja kola yangamba mama mpamu enaku 2 nendowooze nja kuddira kati kojja wabana naye najja ku simu sisi esente tuziteke ku simu yo konzi ne bateekako emitwalo ganga 3 gwe bagateekako kali nalowooza gwe banaziwa omwana ayinza okudduka obuddusi n'agamba nze nfunye ne yeddukira n'agenda naye nga mugateeke ku ssimu yange kati maama we oyo omukyala American Height ne banoonya saaluuni ne bagamba emitwalo 25 ne batwalayo omwana ne bamugamba enkya genda otandika omukyala akkiriza omwana yajja ku ssimu n'agamba maama nsaba kwogeramu naawe naye nsaba ompuliriza bulungi era maama wange nkusaba ontegeere konze wanje era kimaama kyensazeewo oba muli okkiriza mu bulamu obwo nja kuba mirembe mu nsi muno wonaaba okikiriza ekintu kyensaba era kyensazeewo wekinaba kikunyiiza kitya nenze muli kyensazeewo mu bulamu bwange nemubuuza osazeewo ki era oba abaana nabo tubawa emirembe mingi simanyi nemubuuza osazeewo ki nanga maama tekikunyiize namugamba mbuulira oŋŋambe twogere nga maama n'omwana ombule gwe kikyosaze otoyagala byanviiri kati oyagala ki kiki kyoyagala zizo baddo izi tutaddemu obusite kati balaga lya 5 agasooka n'asatu ntaddeko 2 ag'engoye okitegeera yalwalamuuka osamanyi nti era agudde nekwate 15 ne musakati muli kikyoyagala ezo nazo zifwe bwezityo okitombalirawo ne zivaako n'entabuka n'emuyombesa kati bwe namuyombesa n'agamba oke oyetabuse manyi kyengenda okugamba kigenda kukalubiza naye nze ŋŋanze kyensazeewo oba okkiriza n'okinkolera
banange nenzikakana abana bena kuzira batufuga nenzikakana sorry ne mugamba wasazeewo ki sente nzina kusimu bazimpa ne mugamba wasazeewo ki nangamba nze nembere eri ewaka wano byempetamu ewaka wano sigenda kusobola wate gamba nti nvuire nga ngende wali mu saloon jukira mbagambye akira natwala sumbusa ku maduuka nakomona n'abana lyo kagenda mu saloon akawungezi naddayo n'abanja sente jagabye sumbusa ezo kati mulyo bimukalubiriza seera ka bulungi wano waliwo n'omulenzi antawanye kiri waliwo omulenzi era naye emyaka nga 17 waba asuzeewo ava mu kisenge kye najja kale kyo kuba tetuganye muye nesobola kukiwakanyira kubanga gye biri mu nsi tetuganye do mutoba tomukirizaamu naye gye biri munnaye okitegeera ngabingamba eby'omulenzi ngamba sisobola kubeera negundi babimanyi ngamugamba kati mwana wange nkubulire nekyo kukola okimanyi omulenzi oyo wabazze n'akutawanya ekiro nti akukwate naye nangamba leta n'abakuntu kako naye ajja n'ankwatirira n'olumuwulira ne mugamba nfaako n'atambula n'agenda ne mugamba kati wabanga bwato bwekiri sasa nesisobola kulwanirira mwana wange ate saagala mu bulamu bwange kuntabula na mukyalo oyo gobaddewo myezi gino giri ebiri kitundu bali abaana baganda bo emyaka giri mu 5 ate nga nembadde nga Uganda nga abaana bawulumu ebiseera bisinga tebabeera nnyo wange babeerawo oyo maama waabwe n'abeeriwe kibalinya nti bajja wange nga nabo babeera wange sagadala muntu antabula na muntu anderedde mwana golaba bana tebakomplaininga naye gwe oli mu complaininga simira takwa bagamba mutambule munviire nze ne musajja munaku lwaki bali tebakomplaininga ne mugabo muntu gobera abantu batakuzaaro oyina ogumira buli kimu manya nti ono mufunako kino nikasaza no kyoli mukungamba mwana wange sobola kulwanirira ndi wala mbadde nkusasaza oli muntu mukulu sobola okwerwanirira kyo tubatukolo okimanyi obutaleta okutabuka omulenzi wajja n'akukwatirira bwati kisenge kya mama okimanyi ekyamu okimanyi ekyabalenzi okimanyi ediiro olimanyi sisuubira nti gwosobola okulenkana mu kisenge kyammwe amalabo sinagalemu okuva mu kisenge kyammwe gajje mu ddiiro gagende mu kisenge kya tata wammwe tegasobola era gayitamu kati gwe kye tuba tukola okimanyi nze sijja kutuuza mu kyalo nokumugamba nti munnange omwana ono ali mu kugamba ekigenda okumugjawo kyakooye tukanga n'omukyala amwenyumirizaamu nga n'omukyala amwenyumirizaamu era n'omukyala bwe yawulira nti omwana asazeewo yangambye ayagala kuva wakawo omukyala yatabuka n'ayomba n'amugamba abaana kiki mwagala n'ayomba naye n'agamba dada kiki oba okitegeera nga abingamba nga mugamba manyi kyoba okola omulenzi oyo wabazze n'akukwata bwati naawe oli muntu mukulu olina mukutwanye kwata omukono oleekaane mukwata omukono gwo mukwatire mu bagulu w'omukono oleekaane bano bato bano bonna bagenda kuzuukuka olwedde abakola bakulu mulimu babiri yadde oli omulala kiggala tawulira nera naye tasobola butayimuka nga bano bato bonna bayimuse ne tata wamwe eri mu kisenge ne mama mwe ajja kuva bamukwatire ddala red handed nga akuliko bwati akukwatirire omukuta omukono oba okitegeera ne mugamba kyoba okola naye kati oyagala nze nkulwanirire ntya sisobola kutuuza mukazi nkimugambe okitegeera nawe kati nze maama nkole ntya ne tutasa naye awo n'akikkiriza nti kole maama kyengenda okola konse kye tuba tukola okitegeera bayita ebbanga kati nze maama omulenzi anemeddeko kati nze nkwana nawe newe nkugamba nze tonfako nga nebuzo basirina bazadde banange nempulira nga zibuuseeko tinakola namugamba tata wakoma wekiro mumpe abanye yali nessimu tata wakoma mumpe tata yajja ku ssimu Amerika kaje musajja awuliriza kuba nti oba busobozi kwegamba yeteka ku migugu gyatasobola Amerika ne kati naye musajja awuliriza nga Amerika ne kati ajja ku ssimu nga mugamba wangi mama bano badde ongamba ki nga mugamba nsaba ebintu byenjagala okwogera naawe oli musadde nange ne musadde naye mbadde nsaba sooka ova wali omukyala njagala kwogera naawe nga tuli babiri ng'avaawo ngambi mugamba ngamba y'ensonga kati omukyala nga naye yeebuuza omwana yamugamba atandika okola bagende n'owasa lwaki tagenda bagenda mu wiiki bukyanga batuddiza ssente omukyala agenda amufunira saaluuni okwo ku kyalo kati agamba omwana agenda ku saaluuni omwana agamba nina byemaliriza ne maama kati omukyala ambuuza baaba omwana biki byomaliriza omukyala ku saaluuni yamulinze omwana ngamba nze nakye njagala okusalawo naye nga zeeta nabakuŋŋamba nti ye tayagala ebyo yali mu kuyita mu kuŋŋamba omulenzi amukwatirira oba okitegeera ate nange sina kigwe nkikuba ku mukyala kati nange nga anoonya tata w'abaana tata mbaana mwetuza ngambe mugamba nga mugamba omwana ali mu kuŋŋamba bato be bonna bakimanyi era mbu ono muto ono mwennyini yamuddako n'atudde ku yabusanga omulenzi mbulwamala najja omulenzi najja n'abuuza oyo omuto olina kyolabye namugamba baaba nze sirina gali amaka kale kwegamba baddiini baaba lyerikola baaba sirina kyendabye namugamba kene oba kyolabye togamba maama oba tata n'omukyala naye mukyala mukambwe naye mukubi mulungi nyira waba tabuse naye abakuba n'ayomba kitegeera ngambe gamba omusajja ng'omusajja agamba oke kyekyo olenga omwana atandika nze oba nsosola oba sizaalibwa wano bananga abaana Mr. Sozi
nze wansosola lwaki abikola nze seeka babanza kuba sizaalibwa wano lwaki tabikola onaatawulira okitegeera bana nempulira nga mbuuze nembigamba tata w'abaana n'agamba kyekyo n'agamba ate bambi naawe nkwebaza obutasooka kugamba kuba ye naye atimanyi wemera n'ebinuma ngamba mukyala we okusinga ye era ye mukyala we pulaani zange nyingi zaabadde amanyi n'okusinga American kite kuba mukyala wange n'omwami waffe oligwe sente za poloti byonna bimanyire ku poloti amanyiiyo n'omwami yagendanga safaari byonna byonna nga ebyokulya byonna gwabiwa bansindisa sente okitegeera nga ye ali mabega wange oyo omukyala n'omwami oyo kati munaye ngamba naawe bambi nkwebaza obutasooka ate kugamba oli n'osooka obiga kuba n'oli yanditabuse bubi nnyo ate okitegeera nga gamba oke baali kiro ku makyanga abayita bombi nga tata we nga yita ne bana batonga n'abato balumiriza naffe twamulaba n'abateera oyo omukyala baazala bonna nga bagamba naffe bakagundi tumulabanga mu kisenge ebyo kitegeera nga bayita ku makya ng'amugambako kiddamu ono omwannyoko okikola omusosola nti kubanga tazaalibwa wano ono ayagala kunetera amakwano mu nnyumba yange ono omwannyoko kati gw'omukwate boti naafuna olubuto ogamba wano tugaddawa nja kukubatambula ofuna olukusajja kukuluva mu maka gange biki okitegeera kati ekyo kyaganga ngamba oke kibadde kigaana omwana kati nyogera etuuka kanya ekyo kiwedde ng'omwana agamba oke mama tata kati kabiyingira naye mama kati osubidde ono baaba anaddamu okundaba obulungi kuba namulopye ewa taata anaddamu okundaba obulungi nga mugamba mbadde nsaba ogume nga naye maama nze nakye nasazeeko kye njagala okugamba amugamba kiŋŋambe ngamba maama kyensazeeko kiriibwa ekitikonze wange mpulira nnyabo nga nzikakanye nga liwo olwenzikakana era nentuuka mu makati n'ennyumba ng'owulira ofa nangamba maama nze kyensazeewo kiriibwa ekitikonze kiki nkooyo okukaabya amaziga nkooyo okuteeka ku bunkenke nkooyo obutaba na mirembe mu mutima gwo ku lwange mbadde nsaba nkuwa emirembe nze kansalewo ekiddako nkyekolere sente ezo baazikubwa konze ye baazimba era n'omukyala n'angamba tumuwe emitwalo 25 buli mwezi nekye tugenda okola nja muwako emitwalo 10 okusooka omwezi ogunaagwangako ndyoke nkwate 15 bwento bwe ngenda okolanga kuba ye wona avaayo n'olemerwa tagenda kuba bwakisanga mukyala ankoyo eyakwata asatu gonna n'akola ki n'agamba ngamba nedda maama tozimuwa n'azimuwa nze kyensazeeko kiri bwe kiti konze kiki nkooyo okukaabya nkooyo okulaba ng'olumu olina stress ze ezikumala ene ezaba nze mbadde nkusabye byange naawe bikomaawo neme kuddamu okuteeka ku stress maama mbadde nsaba byange naawe bikome wano engamba agenda akola ki agenda kwetta lwaki akyogera bw'ati nangamba sente ze baba bazikuwa mbadde nkusaba ozimpe maama ekyo kyokka wookinkolera nze nve mu bulamu bwo mbeere mu nsi byange sente ezo zimpe nze ngende ngwe mu kitundu gye batamanyi nga tompuliza sikuwuliza wabula nze wentuuka eyo omutima ne gunuma nze nja kuba n'enamba zo bwenaatuuka ng'eyo omutima ne gunnuma nja kukubiranga kunkubulize maama wange gy'oli oli bululire nga siigwa anoonyeza nti ye kati ali kuki kiki kati ky'oliko mwana wange lwaki kino lwaki kwakoze bw'oti ye maama nange mbikoye mu bulamu bwange gy'oli nkoye okukaabya kyo kintu kyenkusaba sente zimpe nze nsazeeko kangende ngwe mu mukono eyo nkole omudaala gwange ntunde ennyaanya butungulu manda matooke bakazinagwa nemugamba wangi maama nemugamba olaba ffe bakazi bakulu bizinensi zitulemerera kati olegwa omwana omuto kati ole emitwalo 3 osubidde olembanga akusudde obusuuzi nkuwaddeyo mu mannyo g'empisi wepangiriza ennyumba kwejja emyaka 17 wepangiriza ennyumba nga naffe ennyumba zirema olowooza omulimu gwogenda kuva mu ssente mmeka ntosasuleko ennyumba oyimbisako ne bizinensi nze maama kyensaze bw'oba muli owulira ng'okyanjagala mu nsi muno kyoba onkolera sente zimpe nga wagamba nti sente zange mugabo gwange mbadde nsaba ozimpe mulira obusungu nenkaaba amaziga nawulira nga nfa American kite ne bantuusa ne mukyala ne bangamba tukubuulire kwata sente ozimuwe mbazizaayo emabega sori munansonyiwa we yalabika nga 17 nga 17 January nga 18 19 20 namusindika ow'omukyala mama gooti oyabadde Saudi eno kuba wabadde mukwano gwange ennyo nyera bwe twanoonya omwana oyo ng'abuze kati namumusindikira n'agendayo namalayo ennaku 3 mama gooti n'abuulirira okwalala mama gooti n'agamba bambi omwana abadde abulamu kakeya muntu amubuulira kumulaga nsi kibi kyo kitegeera naye kati tusazeewo nti afunye saluuni kaagenda mama gooti yavaayo nga 2 n'agenda ne yeetegeka 21 22 n'alinnya mu Kampala munansonyiwa obbazaayo emabega kati bana embazaayo omwana nga ngamba bw'atye sente zenzimuwe asazeewo agende mu mukono jjukira mama gooti abeera mu mukono kati bana ye bwe yagenda mama gooti n'abanga mu mukono ayinza okolawo eyo bizinensi simanyi tomanyi nga mugamba kyosazeewo mama gooti mbimuyitiramu
ngangamba omwana okubigambo tumubuuliridde mbere gye tumukuttemu wabanga kyasazeewo mukazi munange tujja gwaddala ku kyeyo omwana mwesonyiwe ate sente zimuwe omulage nti omuvuddeko omutadde obivuddeko konse wangi bana yomwana taviikamu neneebuuza ku bantu alwera n'omukyala tuli naye no ku kyeyo naye nga mumusinikira n'amubuulirirako ne bangamba waba kyasaze kukwata sente ozimuwe takwekwasa American fight ne mukyala we bangamba kwata sente ozimuwe bangana kale mumufunye emikisa ffe twabifunawa kati olenganyuka kuwa sente nti kubanga oyagala kubula mwenga mulina emirembe abana b'omulembe guno biki nakwata emitwalo 35 nagamba American fight ne mukyala we ali sikyayagala kwogera naye nga mpulira obusungu ne mbagamba sente sigenda ziteeka ku simu ye ngenda ziteeka ku simu ye gwa American fight wenziteeka ko omulaba mwe muti message n'agenda ali ku mobile money azijjeko afuluma n'ensawo ye tadda olw'ensonga ajja agenda ku mobile money azijjeko akomewo mu nnyumba agende mu kiyiga anaabe agambe nti sente zange bazinzibako oba sente zange nawako baabagundi oba tata yansabako ba mama yansabako zize mu ggabo gwe oba nakola busiru bannange abasinga bakinvuma mikwano gyange bato bange basita bange n'abakinvuma ne baŋŋamba naye wali kuki gwe wali ova ewaka ng'ogenda okubula kitaawo yakuwa mmeka oba nnyoko yakuwa mmeka ng'ogenda obula omwana ogwaginya abaana kati wali omuligwasa byazikola abasinga bazigwa maama oba taata biki bityo kitegeera naye byonna otula butuzi n'oseka n'ogaba baana b'omulembe guno basazeewo kutufuga balina n'engomba kati egamba mbusuula omuggo oyo n'onoomuzadde mbu omwana suula omuggo oyo n'onoomuzadde kati be baana b'omulembe guno aba 200 mwana nga amuwase ne sente naziteeka ku Amerika kati nga mzibateekerako emitwalo 35 nga magambo ke asatu ye capital ogambe ogenda mu kitundu ky'emukono 5 gikumala gijo oba ontegeera nga nkwata emitwalo 3 nga nkwata emitwalo 35 abananvuma munanvuma naye oba tonakuweza mwana bakale mubalina nawe mwana takufuganga okitegeera nga nkwata sente nga nsiwa American fight kiro ntabuse mpulira omutwe gulinga njuki nga nzimwe musaawa nga 5 nga magamba sawa zina ifulume n'ensawo yanga baga nedda tetujja mugobanga mu kino nedda ajja agenda ku macha koza kati semu tojemu kati genda kujja ku sente ezo ku macha wobokera mu mbaawo genda naye wali ku mobile money ajja ku sente alinye motoka sagala dina zo mu nyumba gamba nti bazimubako ye kwa sente munna ye mama wange munnange sente ze wampa bala bantu be wanteekamu bazinzibako kyesagala abeekwase era ku macha sawa bita American fight asimbula ovwe wakanga bagenda naye yesetinga nga basiibula nga agenda ku mobile ng'ajjako sente ng'alinya motoka bajja kwata mugawa oba mugawa wayita ennaku 2 nga mukyala mujja nga anoonya nga ngamba omwana yakunoonya ensaako konse nedda nange nga simunoonya ntoba mune kati wakutewa nga mukyala ngamba nze yankubidde nangamba maama natuuse bulungi gye nalaze ndi bulungi natuuse bulungi ne mugamba oke kale neensonyiwa omwana esimu ye nembyesonyiwa ate naye naava ku ssimu kati nga nange ate mbuuza abantu mumulabako mwokitegeera abakubiddeko abanga manedda ne ku ssimu yavaako oba ago baali bagimubyeko sikulimbe sikutonimbe mbandi awo banga agenda buza mwenzi bukyanga pa mikono gyange namugamba nkutadde twawukanye nga kabina tontabaala nga siri kutabaala sente ezo nzikuwadde mu mirembe tambula ogende mirembe ne business gyogenda okola ekulaakulane ogule emmotoka weefuge enkomewo nkukubire nkugambe mwana wange gwampiikinga ku kisaawe nkwagaliza mirembe nkuteeredde ensi nangamba kale maama neyanzizza nnyo ebigambo byo waba wayisa omwezi nga taata we anoonya ngangamba muwalawo okyali naye oba nedda ngambi munyumisa nga mugamba munnange nze ngeri kujotabeera nnyo online omwana yava mu mikono gyange ngambi munyumisa bira nga munyumisa n'ebintu muneseri amukwatira ngamba oyo mwana muyaye ebyo byonna akulimba nga mugana byanga mu yali mu Kampala nga kola bwa usikalo simanyika bwempo musode sinyini makanga mugaga muzibu yali ayagala kumusadaka kwe nangamba byonna akulimba yali abeera ku kyalo oyagala nkuletera abajulizi bameka bakukasa tomwana yali abeera ku kyalo kuno namaka kati nagategera ngo yali abeera akalenzi ngabi ngamba akalenzi kayimbi bwabiti nga nange mugamba nanga akalenzi nkamanye kayimbi ya Kampala konange nenkagoberera nako nenka following nga kayimbi ngamba nayo kimanya ali ku kyalo kuno namulabyeko nangamba naye nalabye ngombe no lwamulabye omusayi nalabye omuntu nga nkubye enkona alabika yandabye nga nsijja kati atambula musata takyekweka alabika bwe yandabye nankuba enkona bwati kati nze nalengedde enkono omusayi ne gunjika ng'ow'omuntu ne ngamba ono si ye mwana wange ali ku kyalo kuno okusiba
nga mugamba simanyi wajjali nze yaŋŋamba kifo kye yaŋŋambako nti mukono naye yaŋŋamba ye yali nkubira essimu nangamba naye atajoze gwe n'akamala nangamba naye agasatu wali tolina byakukola ole wagamuwaga kigwa okitegeera ne mugamba wange nangamba ali ku kyalo nengamba yamanyi nangamba obuzibu ku kyalo kuno kwali ne musajja mumanyifu bago nange kanyini oli wakuno vyote abalata kumanyi senga ngo mukyala wa kitiibwa kuno mwana ebintu bye yeekola katata nataneko kujja ku ssimu nangamba bangambye leero asula wagunde luli asula wano leero wasula ole ensi netandika olasa tugenda muwa daweddewo leero wasula wali enkya asula luli leero wabula wasula nabwa mu kiyungu ky'omuntu bwalemerwa nalaba omuzigo wa tata gwe gutali mu mpangisa yingira 11 n'afuluma tata we n'akimanya n'amulimisa wavaawo bwalaba nga emizigo bagisibye gyonna n'ayingira mu kiyungu nengamba wanje nangamba namanyi kye tuba tukola omwana tumukwate tumusibemu tumusibe agendeko ku poliisi bamukangavule nemugamba ogenda oyogereko ne poliisi tulabe nagenda nakibizi ku ka poliisi ne bamusindika n'awayo fayiro namba y'omusango jukira twali reportinga da omwana oyo Mr. Sozi mu Bukedde yafulumiramu ennaku z'omwezi nga 17 ogw'omusanvu sente naziteekayo mu Bukedde nga 17 ogw'omusanvu oyafulumira mu Bukedde zoona sente poliisi yajja kamu 2 oba kitegeera taata wange tata we ng'angamba bwatyo namugamba gendayo ku poliisi tulabe ng'agenda kwa wakalina kibiisi nga bamusindika wali njeru ng'atuukayo ng'awayo fayiro namba y'omusango twali twagulawo okodda nga bamugamba omwana otanatuusa myaka gibeera mu kkomera naye kye tuba tugenda kuyamba gwe muzadde tasobola kubeera mu kkomera ng'ali mu mikono gya gavumenti nedda abeera mu kkomera ng'ali bubeezi ku lulwo gwe ng'omuntu kati oba olina omusasulira okulya buli kimu gavumenti naffe betuvunaana omwana akyali muto naye abaana bona be bakangavula kwejja emyaka omuzadde oba okwataganye ne poliisi noba nga omusasulira ng'angamba basabye emitwalo 3 bamusibemu emyezi bamukwata akangavu bajja kuvaayo ng'ayize omanyi ng'ayinza n'okuvaayo ng'ayize n'agamba nti kati kemboneredde mu nzizo y'okusomera oba kinagamba nti omwana nze niwaakoma buli lwentula bwenti nangamba buli lwenkebera bwenti nenkebera uniform zeyandekera obukaya bwonna biyandekere nga tubiyandekera muri presa zinkubaza kati nafa ku nsinywa bunywe ensi nagivaako omwana wange yankuba ekikangabwa nalwala kati nga senga naye wootula naye n'akunyumiza tata w'omwana oyo byayitamu ku lw'omwana oyo tetuganye tata we mubi naye ate ku mwana we oba mukitegera ku mwana we bannange omusajja nga bagambye emitwalo 3 nga mugamba nkuwa 15 naawe leete 15 okunyonyodde bino sente zange zasse naawe obadde osiraba nkunyonyodde sizirina nkuwa 15 nga ngamba wandikoze 2 nga mugamba nedda 15 nga tukipanga ntoke 15 wayita ennaku 2 oba ndowooza omwami yabyogeramu n'omukyala ewaka omukyala oza n'abakogwa atumiza nti bapanga agenda akukwata n'adduka ku kyalo n'abula awo n'abula ate onakibizi n'avaako n'apaala kati waapaala katawo nga teri amanyi waali awo noba nga tulinga mu gwa 6 nga teri amanyi waali ku ssaawa eyo nga teri amanyi nakibizi wona nga tebakyamulabo mu birana mikono gy'abadde ng'abeera wona nga nesenga gamba nawe yamulimisako ko n'alaba wasula simanyi mu kiyumba simanyi bali mwene emikwano be 3 byonna senga n'abingamba kubona bagenda mulimisa nga tebakyamulabako ku kyalo mbandi awo oba mu gw'omusanvu mbikula ti nina tikitoko zange sirina essimu zange 3 nkola tikitoko yange enkaddeko yessimu enkadde y'e Uganda nga ndaba omuntu alaikinze vidiyo zange nga 15 nga ngamba ani ono musiru kyono atwasa akawunti yange ngenda mubikula bwenti yateeka gyakafaananyi mu braka ate ngenda mubikula bwenti nga ndabanga omuntu gwemanyi nga ndabanga omusayi gwange nze mzeze sinina ekintu buli lwefuna ekintu ekinkanga omutima gusooka nekugiraku nze newokola bukonyi kikopo nonfa emabega bwoti naye kati ekyo kyafa ku biyumba bino biyumba byetubeeramu linakuboggolera nakufulanga akaana akato n'aboggola nalwala omutima nze naddamuko okulinnya ennyonyi twali tuva liyaadi nga tujja abaha gye baali basala madamu kyokka nga nali nfa Uganda okujja e Saudi saakubako kumulanga mu nnyonyi naye munange ngwa mu kiyumba ye tabuuku eyo bannange nga kiri ekiyumba ng'oli omukazi aboggola yali sisita wa madamu wange naye nga ye muntu gw'olaba banaye nga aboggola nako tebakambe nakakakunjugira oba kimuli n'akikukuba okitegeera kati bwensuulira obulwadde obwo tefunye obulwadde bw'okwekanga buli kamu kankanga kati nva mu kiyumba ekyo nsire liyaadi oba nga ba mu kiyumba madamu adamu aninyisa kunyonyi tuva liyaadi tujja eno habaha
Mr. Sozi nakuba omulanga mu nyonyi mune bajja ne bankwata okubuza bwe bati omutima ne bampa amazzi obukala obukula mu nyonyi ne bukwata bwe buti mu kifuba naye nga sikyasobola nga zen oba okitegeera kati buli bwenfuna nze ne wano wene sirina nti oba bambowolera n'omuntu ne wafa mabega n'ayogera bw'ati neekanga omutima n'olaba nga gugenze ng'okudda nina ate kukakana mpola okitegeera kati munnange tuddayo ku kya vidiyo ku TikTok naye omuntu akomentize vidiyo zange alayikinze vidiyo 10 nga 15 nengamba oba musiru kyona yagala otwasa akawunti yange ngenda obikula bwenti ndaba omuntu kantu kali mu bulaka naye banange Mr. Sozi ng'owoobuwo bana nawuliranga omutima tegunkuba nesooka nkasuka essimu Mr. Sozi nenziruka mu tooyi ekyenda ne kyesala omugongo ne gunkutuka omutima nga gwo sikyawulira nenziruka mu tooyi nenkomawo nengamba naye oba yeye oba siye nengamba oba yeye oba siye banange tusingenda okwetegeza mutole nzikakana anywedde ku mazzi nsose simu njeso nyiyengisaze pressa waisenge sawa namba nesoka nzikakana omutima awo nensiramu netegereza nga yeye ole nembikula akawunti ye Mr. Sozi ngekiri kwa akawunti y'omwana wange ngekiri kwa akawunti y'omwana wange Mr. Sozi ya Rabbi abazadde tulina enako Mr. Sozi nojagamba naawe naye tasaatuka kumweyombeera ngasula tubazadde bange oba muzadde nga muteka ku pressa paka kweyembeera nawuliranga nfa nengamba wanje nesoka nga luwembi kule simu kwenti nga mbanjagala ndabe video gyataddeyo kubanga TikTok ekuletera mwangu nti gundi ataddeyo mbanjagala nkirabe ate okitegeera nesoka nji blockingako ate nenjiza no mukama nembera kati awo kinakola naguma omulundi gumu nenji blockinga musimu zonna nenji blockinga kati muji blockinga nemba kati waberawo omukwano gwange oyo gwe namuwanga okwogerako naye omubuulira nga naye atandika ozinsinika ngamba mama gundi ono siye muwala waffe bananga ate wanaasuuse ng'omanyi ennyimba zokka zaatuulamu kyenkana ali bwereere amazina gaasina naye mulagi mukama taata nga ngamba no siye muwala waffe naye ate wanaasuuse nemugamba mama gundi ndeka nkwegedde buli lwogiraba togi ngajja buli lwagiraba nga alina gyataliyo ng'aginteeramu inbox namugamba oli muzadde nange ndi muzadde owuwo yayonooneka n'afuna omusajja leka boda n'atuula n'asala ali mu bufumo embeera sinungi naye kati sooka onsasa kati olwosiza bw'obinsindikira buto neefuna entondo kuye nengamba muli oba ansekerera nze oba kitegeera ansekerera nti ze kyange kyayonooneka nefuna entondo kuyendekerawo okwogera naye nemugato ddamu kumpa gundi yonna vidiyo yonna ekwatagana kwoyo omwana nze namu blockinga nga ngenda kutuka omutima togimpa era bambi mukazi tone naalekerawo ozimpa kati mba ndi awo taata we ng'anoonya nga ngamba nkwegalidde ennyamba omwana we onyinza omutemaatema kuba kati nze obusungu bwempula ku bintu byeyeekola nja mutemaatema nja kumutemaatema baasibe nti nzise omuntu naye nga nzise musaayi gwange ne lwakutyoboka kitiibwa nyamba nengamba abasajja nobattira nnyo ogamba nti abakyala twekobana n'abaana baffe naye nange ebyomwana sibimanyi oba yeekola biki oba tisagala musajja ono aneekwasa nti oba neekobana n'omwana wange okumulumya kate nagamba mukwano gwange oyo ate gwe nagenda nemugamba amanyi akawunti ya muwala we okyagirira nti ye nteekamu buteesi wano namanya gakozesa nga amanyi nga mugamba gimpya ngaddamu abimpa nga njijjayo mu block mu simu emu nga njijjayo nga munoonya nga muteerako message ku gundi ku message ku TikTok nga nyabo saba kwogeramu naawe nga muwa namba zange zombi eye Uganda ne Saudi nga nze muteeka mu inbox ye naye waita akasera katono nga ajja ku WhatsApp nga ngamba osiibyo tya mama nakawoya teyagamba nti osiibyo tya mama yagamba osiibyo tya mama nakawoya kansuubire oli bulungi nemugamba gyendi nnyabo ofe twakola batugamba omuntu ssebo olina omuteekako akassebo nnyabo osiibye otya ng'olinga kwegamba oba alamusa ekiti munange nga mugamba gyendi nnyabo osiibye otya nnyabo osaba kwogeramu nawe nnyo badde oŋŋamba ki ng'amubuuza oliwa nina gyendi nga mugamba addeyo kusa taata wantumye saagala mwana wange obeere na bikolimo bya taatawo nkwegayiridde beera mu nsi yo gwe gy'oyagala ensuubiza obwomu oyagala kubeera mu nsi bwomu nkwegayiridde va ku kyalo taatawo kwali funa gy'oli nange senga wange ali kuli senga naye ajja kukaabira by'omwana atuswaza nkwegedde bwefuna byonna byonna gy'olaga nga teri akumanyi nkwegayiridde
leka kuba nabikolimo bya taatawo beerayo bweweekola byonna byonna byeweekola nga teri wakyala akumanya nti omwana wa gundi bamuzukulu wa gundi maama nakawooyi tata teyeeraliikirira nze navadde ku kyalo navaako naza kati ndi eno simanyi buziika gye nafunye omulimu gwa botiiki nga ntuula naye nga mugamba oke bwoba wavaako ekyo kirungi kandi ogenda naye mugambe nga tata wangamba okumunyamanyiira jajja nankuna taata oli otya oli bulungi kansubira olunange gyendi ndi buli nangamba jajja nankula olwomala nabiŋŋamba tata talina buzibu namukubira nako naye mwana osubidde wamukubira muli yalowooza atya Zali nkugamba oke tata wamunyiza wadduka ku ssomero biki naye nkutadde mu saaluuni beera mu Katonda abakazi abasaluuni bangi balina ssente tugendeyo nkomako tugende tumwetondere okitegeera mu bulungi nze kino ekintu kye nali njagala banoobirema bino nolabanga gumuneefu abazadde betukuteekamu tobyagala kuyagala kubeera mu nsi era wagamba oyagala obeere mu nsi yo weka ng'oli eyo nga lugukulumye lwononya tirukaanoonye ku maama kitegeera kati namugamba naye kati maama emitwalo era abantu wanamugamba nti naye kati maama emitwalo 3 gena kuwa wagakolamu ki namugamba naye munange ebintu byeweekola kuti nasooka mubuuza emitwalo 3 naye maama emitwalo 3 gena kuwa wagakolamu ki yaŋŋamba nagulako essimu ya mitwalo 25 etamu negimbeera mu jasiti nemugamba wange 3 gonna wabagulamu ssimu nkugambye nagulako essimu ya mitwalo 25 etamu negimbeera mu jasiti eyo wiiki nemubuuza kati munange gw'osuubidde ku myaka gyolina 17 ze mu myaka gyo nali nkutte ku ssimu ate bibyemwe byakikadde nemugamba oke byakikadde maama nemugamba kati osuubidde bukyanga ogula ssimu eyo emyezi gy'omaze nayo yali ekudizaako ku magoba bwali bafunyeyo ku magoba gonna nti gagano gekudiza nemugamba nze nkulaba buli kyoteka ku tikitoko kiraba muli nenkaaba amaziga n'enfa nebulanga ekyenda kinsalise nosubidde ebintu byebwakola ku tikitoko mwana wange kati ofuukire ddala omusege kati osubidde musajja abantu bangi bafuna abasajja ku tikitoko kuna abantu abategerekeka naye osubidde ku mazina guzina byebwekola kuti osobola okufuna ku omusajja niwe guba mulimu nga muntu otaddeyo nti inoonya mulimu najjanga oyinza okukola vidiyo emu nga yamakulu era oyambadde bulungi babwebiikiridde bulungi nagamba omuntu nogwengenda okuwa omulimu kasooka entabire ku akawunti olwedde musanze ku tikitoko kangabire ku akawunti ye yeeyisa atya wagwa ku vidiyo zino zonna byeweekola asobola okuwa oba mulimu naye omusajja nti abadde wakukuwasa ddala naalaba bino byeweekola asobola okukuwasa nemugamba nti nabula ne tata wa mwanyoko ye yabula namalayo emyaka gyange nga 3 byalema kunema nalyoka nsira ewaka ndapala ne tata wone naye nga wali singa wange amumanyi famire yone emumanyi funa omusajja omu kubanga awo yatugirira awo netwamugambako tumupangire ebyokukyeyo tuwongeremu wakiri emyaka ajje kukyeyo byagaana tumupangire tumutata woyo amerika nekati namutuuza nze n'abasiraamu wali okitegeera tukufunira omusajja nti nze saagala byakufumbirwa tugamba mwana n'atufuga omanye omwana okufuga abazadde nga tumulesa ye mwenyini akole kyayagala ensi kyayagala munange wembe mugamba yaŋŋamba kiruma nnyo okuba ne maama naye nga takutegera nsima ebintu by'abasajja si byendiko naye mba nekola vidiyo zange ebintu by'abasajja si byendiko ye lwaki onumirirwa nnyo lekerawo okunumirirwa nze nta tonumirirwa fa kubali abato abaana bo nze ate ombala ng'omwana wo nze ne musege fa kubali abato nze ndeka neesonyiwa konse wangi meseji onagitereka misaso zinagikuweereza tonumirirwa lwaki onumirirwa nze ndeka fa kubali abato nagamba nensijukira omukyala yakomentinga nagamba omwana oyo newooli mwagala otya muli ayinza obutakutegeera obulamu bwe bwonna nenkijuka era gundi eyo woba ojagala interview y'omwana oyo story y'omwana oyo eri ku gundi ya mukaaga part 6 ey'omwana oyo ezo zinawunga neŋŋamba wangi aŋŋambye emutte ye lwaki mulumirirwa ye lwaki onondola lwaki onumirirwa nze nta neŋŋamba oke Mr. Socio okuva n'olwo kubadde gwa 7 lwe nanaaba omwana nempuliranga era tata we nemuddiza obubaka tata we byonna nembimuwa okitegeera naŋŋamba nze ndaba tonfaako fa kubali banange Mr. Socio byonna nabikuwaako awo bwe yagamba lwaki onumirirwa musozi lwe nanaaba omwana ogw'omusanvu guno omwaka nemunaaba nempulira ku mutima nga ningoba kwegamba abaddeko nekkwe
nemunaaba nensiramu nemubulokinga namba inagibulokinga kubulo nagidiriitinga juga akawunti ze zonna akawunti ye sikyagendayo nti oba nazibulokinga zonna mukolo wange namugamba toddamu okubinsindikira wegamba naye muli ku mutima bukyanga amubulokinga okuva ogwo gw'omusanvu nga amaze okukola naye ebyo ebigambo ebisembyeyo naye namuta nembula mulinga ku mutima ningobe eyeddabuludde oba ayiyeko amazzi bwati nembula nga buli kyendya saawa eyo kimpoomera oba okitegeera nga nemba mukyere nga mulidde ekyenkya asobola okuli ekyemisana nembuli ekyeggulo nga muli mpulira ngufiiringa muli nempula nga eyejjeko ku mutima omwana bwentyo nemuta bannange nemuta nemwesonyiwa era kati ndi bulungi. Ekitundu ekisooka kibadde kyogera ku mwana neewuunya omwana bwakikinadde ku nnyina n'amugamba owaayi nawuliriza voice notes wa neŋŋamba zino kubanga ono omuwala ajja bbejusa oba ayagala oba tayagala kati bino kambireke byo sigenda bibawuliza nawulidde voice notes ng'omwana akikinula ku nnyina lwaki onnumirirwa waliwo omuntu ayinza okwogera ebintu ku muntu ng'ogabana nga atema mugambo naye bali tekisoboka nentwala omutawaana nentunula mu bifaananyi mu videos zeboogerako ku TikTok neŋŋamba kale kati alabanga wano wakabi nnyo obumu ku buzibu bw'omwana ono bwendabye bwe associatingako n'akayindi ako oba n'obuyimbiyimbi obutonotono obukuba endiyoki bwe yeeraba omulaba nga yeeraba nnyo mu bulamu obw'abacelebrity tamanyi what it takes to reach there tamanyi nti bangi babigezezzaako nga babeera ne bad approach bad timing bad motives ne bibawunzikira bubi ate ddala si byali bw'okawulira nga kaveve nga mbo kaagala kuyimba okatunulira bwe nogalaawo nja kukuba oluyimba obutuwa obwo wabaawo okwerimba naye mbabuulire nsabira n'ensaasira omuzadde abeera mu mbeera ey'okubeera n'omwana ow'ekika ekyo mbasisinkanye ng'omwana awulira ng'ali anirule bw'omulaba mu TikTok nga yeemoola ng'ali mu kukiisinga mu kupeekinga mulenzi kalenzi apeekinga noga ebintu ebyo simanyi oba mu myaka 5, 7, 10 anaaba akyasobola okubitunuulira ng'alina obuvumu. Nalyoka agamba ye abadde ajja n'asanga omusajja ate kati gwe tomukolera buli kimu tomumalira bizibu bye era omusajja n'amusiima mwana wa buwala n'amutwala n'okatunuulira bw'oti n'ogamba singa amanyi nti tamanyi yandibadde ayayaanira okumanya. Mbabuulira abaana bano osobola omubuulira n'aba mugonvu ng'alaga awulira ng'alaga ategeera. Bwe mpulidde voice note ng'akunnyonnyola ku kiri eky'emitwalo 3 wamu 35 but of course obadde yogera ku 3 emitwalo 5 wamugamba gimubeeremu then 3 gino gy'aba akolamu business ng'akunnyonnyola emitwalo 25 bwe yagulako essimu then n'akuwulira balance ono emitwalo 5 bwe yalina omukozesa amubeeremu akabanga nga yakugamba birala n'endowooza neŋŋamba abazadde nga balina ennaku nabagamba Bayibuli erina ebigambo by'ejjeeyogera nti mu biseera eby'enkomerero abantu bali babeerowoozaako bokka abatakyaswala abavumi abayombi byonna naye erina weeyogera nti mu biseera eby'enkomerero w'olisanga ng'omuntu eyazaala abaana oba ajulirira okubanga singa teyazaala tolabanga ku muzadde akunyumiza bwe yazaala abaana naye nga yejjusa. Waliwo gwe tudiringa naye ayina abaana yabaweerera n'akola ekisoboka abaana n'abalinnyisa ennyonyi n'abatwala mu mawanga mu first world countries abaana ne babeerayo naye ng'ayagala abaana be naye njagala kukutegeeza olwaleero yayolekera kye bayita depression. Kati kaweefube bwakugwera n'abaana kuzza baana kubagamba nti abaaye mujja kukola ekyobuswavu bajja bakubira ku kyalo nga mujja mufunta obutama musaawa obubaliga mulinnya ennyonyi tokota mbagirawo mujja okuziika kitammwe naye nga kitammwe olumba olumusse yemmwe. Mbuuza nti lumba eki bwe yatikka abaana ku nnyonyi yalowooza nti bagenda babeereyokko naye obwongo bwabwe ebirowoozo byabwe bibabeere nnyo eri taata bibabeere nnyo eri eka. Bwe bajja gwe baasembayo waliwo era omulala omukukunavu mu famire yali afudde
nga balina okujja n'abaga abaana bange mujje mbalambuze bannange munyinza okufa nga temumanyi ebintu biri luddawa mujje mbalage ebintu byammwe bye mbadde mbakolera baana bange. Do they even bother to go and see the estate or what, the properties? Bamugamba muzeeyi ebiriwa by'otulaga ffe tetulina bintu byo byetuwagala ebyo bibyo. There is nothing kyetwetaaga wano ekyaddondo, nothing, totally or completely nothing. Ebyo bibyo bwe babikususseeko osobola okubitunda ne weeyambayamba. Tetulina kyetwetaaza Uganda. Tebaategeera buzito bwa bigambo bye baayogera. Omusajja abeera mu maka ge n'agamba abange nazaala saazaala, nga bwe yeegeraageranya n'atannazaala oba atalina baana nga tebalina njawulo. Emboozi ye agamba nti nandibadde nkaaba amaziga ag'obutazaala than okukaaba amaziga ag'okubanga abaana nabazaala naye nga bazunze mu nsi bali eyo baawaŋŋangukira ddala si kye nagenderera naye abaana baawaŋŋanguka ne banneerabira. Njogera bigambo bino nga njogera ebigambo by'ensimbako amannyo ebikakafu. Abaana bagenda kuttira kitaabwe nga tebakimanyi. Kigambo ki? Tebalina kye beetaaza Uganda. Ye bw'agiranga abaana tebalina kye beetaaza Uganda ewali kitaabwe. Tebalina kye kubanga bwe Uganda baagiwunzika yonna ne balaga temuli kalungi. Ne taata ng'agamba nti talina kalungi. Abaana bwe bakola statement egamba tebalina kye beetaaga kyaddondo. N'ebyobugagga bye tebalina bye baba byagaza. Bibye. Depression kakongoliro. Ngambye nti ebiseera eby'enkomerero ojja kusanga abalina abaana nga bakaaba ng'ekibakaabya abaana beevuma bejjusa abaana baalifudde embuto zaalivuddemu kaaleka nga bakaaba ate nga bakaaba nnyo. Ng'omugumba asiiba asaba ayambuka ensozi azikkirira abanoonyeza emitwetwe emirannamiro mu mbiriize za kkono eza ddyo ng'atunula n'abuuza n'ayagala okumanya bano ekibakaabya n'azuula nti ekibakaabya baana ng'agamba bakaabira batya abaana ng'alina abaana ng'amugamba nti abo bennyini boolaba be bamukaabya. Kitegeeza ki? Bw'oba olowooza nti byakusaaga katandika butandisi byongera kkaluba. Ndabye ku bazadde ng'akubye omwana omufiirako n'akola buli kimu. Abalala bawunzika asazeewo nti omwana kagenda apaale n'ensi bw'aliwulira nga nkyalina amakulu alidda. Bagenda okukomawo bwe bati n'amutunulaga mwana wange kino kyewali oyagala. So gino gy'oyita emirembe. Kino ky'oyita obutakubeerako obutakulumiriranyo. Kino ky'oyita ekyo kyekitegeeza. Waliwo ebimu by'oteekeddwa okukkiriza. Si kwangu. Njiddamu okukkiriza okwo si kwangu. Nali ndaba omuntu eyapookera mu kkomera emyaka kumpi 2+ nga nkuba akafaananyi ne mbuuza kitaawe nnyina w'omusibo oyo gwe baasibanga wallahi atuuka okuvaayo nga talina musango naye ng'amazeeyo emyaka 22 ng'omusango teyaguzzaako nga mbuuza nti naye taata maama w'omwana oyo bamuyita ku mbaga n'agenda ne nzijukira ate ebigambo byemu nti taata w'omwana oyo ne nnyina bo baali baafa. Mu process eyo baafa. Naye mbwe ebigambo bya taata yagamba nga mundeetedde emmere okulya mumanyi omwana wange bw'ali ndya biki bino. Bwe yayingira mu depression teyakomawo. Kyentegeeza nti si kyangu kukkiriza naye bw'obanga okoze ekisoboka tetugeraageranya n'oli eyasibwa kubanga eyasibwa omuzadde yalambula omwana na byonna byonna byawukana. Mwana si mujeemu, mwana teyazza ku musango naye bw'otandika okufumiitiriza omwana gw'okoledde buli kimu n'oyogera naye mu buli ngeri ne weewaayo ng'omuzadde omutegee n'akulaga nti omumalako emirembe. Waliwo yagambidde nti kaŋŋende bino bye nasalawo bino bye nalonda bannanga okatunuulira n'okasaasira nga tekamanyi bunnya bwe kasima naye nga buli olukya kasima entaana. Omuzadde oyo olowooza ayinza kukola ki? Ebimu ku bisinga okutawaanya abantu ng'abo awulira ng'ali guilty oba nga takoze kimala. Mukimanyi nti eriyo abazadde abakoze ekimala ku baana ng'abuuza omwana ki kye sikuwadde ki kye sikkoledde.
nakkiriza yeefiisa asanyuse omwana mu buli nsonga. Njagala okola enteekateeka amangu ddala ereeta ate omukugu ku mukutu guno nga twogera ku nsonga eyo. Abaana abali Andrule kakati omuzadde aba agenda kubakola atya? Oli mweteefuteefu okusisinkana omuntu oyo ow'ekitiibwa. Abaana ng'ozadde abaana n'okola buli kimu. Omuzadde oteekwa kukomawo ku baana. Tusalewo obulamu bwaffe bwona buffe kubanga twazaala. Oba oli awo tukola nsobi mu bye tuba tulowooza nti tukola nnyo tufaayo nnyo eri abaana nga ffe tubeeziikira. Manyi nti sho ezo zijja kubaako kye zikola mu bulamu buno obw'abaana. Yagamba nti musanyufu, simanyi oba essanyu lye ligenda kubeera lya nnamaddala. Njagala kuligoberera kubanga tuwuliziganya. Njagala mugoberere mu mwaka, mu myaka ebiri, Mukama nga mpadde obulamu naye n'amuwa obulamu. Ndabe ddala ategeeza ekyo kubanga omwana yagamba nti tonnoonya. Maama ye yanoonya omwana ng'omwana tannaba namunoonya. Olw'okwagala. Akalenzi ne kakugamba mbu mumaane kagamba nnyoko mbunze siri mweteefuteefu kumuwasa okujjako myaka nga 3 mu maaso n'osigala ng'okyatijjukana n'akalenzi bwe katyo. Njagala obategeeza waliwo ebintu ebimu ng'abantu tebategeera mukisa gwa kulaba na kuyigira ku nsobi z'abalala ne balinda zaabwe zibaba bayigirako. Njagala nkusisinkanya ekitundu ekyokubiri nga tutunuulira omwana ow'obulenzi, nga tutunuulira kye bayita famire. You people, bw'oba olina abantu be Uganda, oli Bulaaya, oli ku mawanga, oli ku kiyeyo, wagenda safari, oli mu Uganda, oli up country gy'oyiribira, oli eyo Karamoja, abantu bali wano mu Central, ng'oyiriba ng'otoba. Ekitundu ekyokubiri genda kikuweereza. Katonda omulungi omwagala otwagadde otusaasidde bw'otwadde omukisa okulira ebigambo bino. Saasira ffe abalina emitima egitali mirongoofu otukkirize n'ekisa kya Yesu kyokka nga gwe mutango eri obutali butuukirivu bwaffe obale kubanga okkiriza. Tuleeta abazadde abalina emitima egikwebaza abaana baabwe bwe babasaasira. Nina omu gwe nabadde njogerako naye ng'anyumya ku mwana. Omwana amutegedde, omwana amanye ennaku ye. Omwana asomye ng'amanye ennaku y'omuzadde. N'agenda agitegeera nnyo n'amanya nti amaanyi gali mu kusoma na kwerekereza na kwiginowaringa bikemo n'aba bamusuubiza eggulu n'ensi nga kitaawe amulaga nti eggulu n'ensi bijja kulabika okuva mu bitabo byo. Omwana okugenda okumaliriza siniya ey'omukaaga n'akola bulungi nnyo. N'aweebwa omukisa gwa scholarship. N'essomero mwabadde asomera ne limugamba nti ku magezi go n'okupafominga obulungi wano omulimu ogulina. Ennyumba yiiyo tandika okusomesa nga bw'osoma. Ng'omuzadde musanyufu olw'omwana. Waliyo abalinga abo abeebaza, twagala okwebaza olw'abazadde ng'abo. Waliwo abalina obulumi, bakaabya amaziga, balidde bubi, basuze bubi, bambadde enziina ne badda mu ngoye ne tumugamba nti wayi engatto baagikusibirako, wagifunira mu lukiiko lwa kika nti muteekwa kuddayo, ne bajjulula ekiteeso ekyayisibwa ng'engatto eye kukwasibwa naye nga baana, naye nga tebamujjukira, nga tebamutegeera, nga bayita kuli ableedinga mu mutima, naye bleeding eyo eri ntano ya mutawaana. Awulira ng'alumwa olwa buli kyakoze ku lw'omwana. Omuzadde oyo tumusitulira mu mikono gyo musisinkane. Kola ebyekisa, leeta eddembe ensi lyetagaba, leeta essanyu ensi lyetagaba, oleeta akalembereza n'okuwummula mu mutima gw'omuzadde oyo. Buza emirembe omwana oyo, mubuza emirembe nga yeebaka ng'alowooza nti ali bulungi, mulage bw'ali obubi, akyuke okufaanana omwana eyazaawa aleme okweyonoonesa ng'agenda mu nsi eyeewala eyinza obutaba yakuva mu Uganda, ey'obutava mu disitulikiti ogenda mu disitulikiti endala, n'okuwaŋŋanguka okw'ebirowoozo. Omwana ng'ali waka naye ng'omutima gupaala. Saasira omuzadde ng'oyo, naye saasira omwana oyo kubanga ali bubi n'etamanyi nti ali bubi. Emirembe gyo kagitubeere, webale kubanga olidde okusaba kwaffe
beera naffeyo ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye andi bwe wose. Amen.